n'ekigeno muzaalira akabasa kyekyokuggyayo omuntu yageze okulwanyisa enguzi najjayo omutwe mu peniruufu ng'alina piki bisatu zimukulembedde awe wagenda okuva obuzibu ne wanaaba enguzi gy'alwanyisa eyamba NRM gavumenti okubeerawo emyaka emirala 4 ne kasaba n'amanya ne bagamba nti atandise ozimba sitwaki kyezize ebiddako olimbuulira tegeeza enguzi agende mu maaso girwanyisa naye agirwanyise mu bukakkamu tajjayo omutwe mu peniruufu sigala munda mu motoka asigaleyo togezaako okufuluma kuwubira ku bantu ekyo kasita n'akikola jjajja n'alaba ebutambi bwa mirundi 5 ng'owubirawo ku bannayuganda be ng'agira bw'ati eno n'eno yejja tayagala abantu bonna bamubira ku bantu be ayinza okumunnyonnyola Anita Amongo obubira otya abatuuze bange asigale mukwata batooyi ne jjajja kasita n'amulaba ng'awuubira eno n'awuubira n'eno okuba bayiro gikubo ate obuzibu obuyinza omuviiramu ongerako n'eno obuzibu obuyinza omuviiramu akanule ne ku maaso bw'ati ng'agiwuuba akwate omukono guno afune waaguteeka bw'ati tajja kusula n'olunaku n'olumu ate okuba ku kikonde mu bbanga n'okola oti byonna ali mu buzibu omanyi teri kantu kanyumiranga ku Bobby nga kuvaayo n'asooka kuba panchi mu bbanga n'akola ati awo eggaali yali esimbuka kavola natunuulira eggaali olunaku lwe bagenda e Masaka omanyi obadde ogamba Bobby Wine omutunuulira n'olaba amaanyi olunaku lwe bagenda e Masaka ng'avudde nga the first round eri ngali mu kanzu we yali mu overall the first round ng'agenda okulumba mpuuga before bino ebya campaign nali sibangako starstruck nali starstruck ngenda ne kamera zange bulungi tukwata omukolo essaala esabwa awanika omukono bwati azonga kati no njagala kuwulira ekintu kimu njagala kuwulira ekintu kimu mu byobufuzi amaanyi gali abantu awo njagala kuwulira ekintu kimu mu byobufuzi era abasinga babadde bagamba nti abantu tebakyajja ku kitebe lwa Kyagulanyi biki naye ng'ekyamazima kituufu Kyagulanyi nga ye omuntu ateekwa okuba alinamu akalungu akalala naye kaatamanyi wajja kaava Kyagulanyi alina super powers kyakituufu ojja muzaayireyo kasimuko ozalawo oyogere naye olunaku lwe bakugamba genda olabe ku Kyagulanyi maaso ku maaso n'amanyo gakwesi va ne ku ekyo amaanyi ago naye tomanya gye gava jasi kubeera bubeezi kwakwagala Katonda kwaba akuwadde akaddago n'akusitula mu banno oba okitegeera n'ogenda nga gw'olina manto gw'olina akati akasobola okukola ebyo ebyannaggwano anyway omukulu towubira abantu ba muzeeyi byonna bikole kwata ababbi bamaleeyo tukuwagira tajja mutwe mu peniruufu okuwubira ku Munnayuganda nakatono nnyo olwose n'omuwulira nti weebuuza Balamu kuba Balamu ne waba wakwesimbawo ku bwemupi abulya alina kwesimbawo waawe Bunyolo of course ali ayo kati ki ekimuggisaayo omutwe ate embala gye batamulonda teyajja eyo yatambudde vidiyo yiyo gw'ogirina gw'ogipuleyinze ezo vidiyo General Museveni kasita anaaziraba Balamu bagenda mukwata bamuteeke katebe bamugambe kino wakoze kyaki twakusindise ekkwata ababbi kyowuubira abantu towuubira ku Bannayuganda bange tongeza nti ye jjajja yeesigaliza amateeka gonna n'obuvunaanyizibwa oba owuubira abalonzi be vidiyo nawe njirabyawo nga jjeyo omutwe awuuba yatambudde yalika yamaze n'avaako ne mu mmotoka naagawanaawo ng'awuuba wano yatambuddeku waliwo weeri nga jjeyo omutwe kati ekyo njagala kikubuulira tokkirizibwa kuwuubawuuba towuuba wuuyo oba okitegeera tokkirizibwa eyo era kati ebyo mopeniruufu tolina kuvaamu ngaani omuzungu yakola emmotoka eyo nga yeggala bulungi owuba ngaani
Emmotoka ogiba munda. Tokkirizibwa kuuba. Awuba ngani? Abantu. Nabwe tebogera Abannayuganda bafeffenna. Nange nsobola bawubirako kyogera kye kituufu naye ekyo bw'ana agenda Arua n'akikola n'agenda Koboko n'akikola n'ajja Emukono n'akikola wanjagala kubula gye kigenda ate okuba nabaawo abamobilizingira abantu n'abasangawo kuba amaliriza na laale kizibu okuba laale mu kisaawe ng'abantu tewabayise kati of course security gundi organization zigenda kumanya nti wano ne wano ono ye contact wo ono yono onagenda okulaba embeera tokkirizibwa nga yeyevuddemu. Anyway, tugende walala. Lugave Herbal Products zoba okozesa gwe wenna atawaanyizibwa sinus ezisenyiga kifuba kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ate gwe atawaanyizibwa alusa lubuto lukwegulumba heartburn ogenda kuba okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup yoba okozesa. Kati kiba kiyita abromania. Kati sipiika yesanze mu mbeera takyasobola kusalawo. Takyasobola kusalawo. Yasazeewo najja mu parliament. Weebuuza nti Anita Amongo ku busobozi bwe. Oba okitegeera kubanga baali tebasobola mujjayo lwa nsonga. Anita Amongo ebbanga lyamala nga sipiika Kadaga teyalabikako baamujjamu obwesige. Tokyebuuzangako kyo. Ebanga speaker liyamala former speaker Anita Amongo liyamala Kadaga teyalabika ko yadde n'olunaku n'olumu basikananga mu cabinet nga ne basinkana era baba bevuma bwevumi teyalabika baamujjamu yali mulwadde yali mulamu ate nga minister tozi yali minister East Africa ne kati ono yagaana okusalawo kye kituufu nti baamukwata n'ate yene yalimu okwerowoleza yali mugano okusigazaamu akakaako obuntu yandikoza ati kibayita bromania yandikiriza kino yalabikako mu parliament n'olunaku n'olumu teyalinnyayooko teri wadde yagamba nti tumujjeyo yadde teri yakyogera nako kati ono alina okumanya kikyalina okukola kati ono ye bamugambye gwe otaalabikeko ennaku 9 bagenda kwongerako empingu bakugjeyo bwe kiri mu mwaka gwa 2012 paka 2019 walingawo sipiika wa Ivory Coast bamitanga Gulira Mosoro yesanga mu mbeera nga ebiseera Alassane Ouattara yagala okyusa ssemateeka ensi yali etunde Gulira Mosoro ng'ayinza okuddira Alassane Ouattara mu bukulembeze. Alassane Ouattara nga olaba embeera yagwa ku sipiika. In fact government ya wano yakwata ku kye bakozesa Gulira Mosoro kye yakozesa kyennyini kye baali bakozesa ku Alassane Ouattara kye yali yakozesa ku Gulira Mosoro. Alassane Ouattara yali wansi ki? Ivory Coast. Ajja mu bukulembeze ng'amaze okuwangula Laurent Gbagbo yagaanira mu ntebe bwe baasanga ewaka ewe mufumbiro mu kiyungu nga yeekwese. Ojjukira nnyo video yatambula nnyo ng'ali mu nga bamujja mu basement. Kati Alassane Ouattara yaddira ono mu kulembeze. Badaisiraako president akubwa mpingo. Obusajja bwamukuba. Nga bamugamba aveeyo naye nga buli wavayo bamukuba empingo ng'akuba omusu. Kati yali wa Ivory Coast. Kati Alassane Ouattara atuuka ekiseera ne yeeraliikirira sipiika we yali sipiika wa National Assembly okuva 2012 paka 2013 Laurent Gbagbo yeeraliikirira ono Gulira Mosoro kati atuuka nga omanyi okuzannya ebyobufuzi nga byebakola Anita Amongo jjukira nti ebiseera ebisinga mu nsi ezisinga sipiika engeri gy'abeera nga yakulembera aba-MP oba baseneta nga ye Kamalabyonna abasinga baba bamuwuliriramu kati atuuka n'ata n'agamba Gulira Mosoro ayinza okukwata abantu bano bonna nannemesa okukyusa ssemateeka. Actually speaker aba akutte ensi yonna mu kanwa wali mu house abagirina ba minister abalina BMP abalina akwata obuyinza bwonna kyobola ndowooza wano ye namba 3 yamugulako emisango n'agende wake uwe najjayo ssente nga wola buli kimu n'akwata emmotoka z'ebbeeyi n'alaga ennyumba ze yali azimbye oba okitegeera ono ekyo kyamumalira n'akwata ekkubo n'adduka n'agenda mu Ekizayiro Gulira Mosoro yadduka naye ekyamuyamba ye kyali kimu nti yali akoleddeko UN yayita nayo noonannyo eri nga olaba Anita Amongo tiwana Anita Amongo ekyamuyamba kyali kimu nti yalina escape route
naye Ntamongo ekitamuyamba nti singa Ntamongo ebungereza baali bamwaniriza nga mu Amerika bamwaniriza singa ali bungereza singa yadduka yandiyisemu yeesanga nti yayonooneka ne mu kibira amaato oyogedde akakali mu fix olase mujju nga yayitamu abantu bayitamu kumaanyi ne ssente speakers yalina yali asobola okuyitamu naye kati mu nju ne mu kibira tewali sanctions gati awo ziba zikola era ziba ziruma olaba bali bagana gena amalwaliro gaabwe ne bagamba mwatugamba nti wama amalwaliro malungi mugende mukolereeyo bakujjanjabire ekitegeeza kyogamba gundi ono kye yali agamba Nsereko nti speaker azimbye okugula alina kuloti akkirizibwa agenda okujjanjaba yali atukwata kawero kuba speaker atasobola kufuluma Uganda agenda kujjanjaba yali asobola okugenda najjanjabwa China yo temulinako ebiseera ebisinga Western Power ziri kasazi bajjamu agundi oba osigaza China na Buyindi oba osigaza ate ziri ezikuludda luli bakulekerawo ko noddukira oba okitegeera kati yembeera eyo mwali olwaleero ate gy'oddukira aba best friend boono gwoddukako kiba kizibu kati kirina kuwa tosobola kuddukira Russia, China, India, Israel babeera balina okukuza wano nga olaba Kenya bwe yakola besi kati abalala bonna bagenda okujanga speaker yo musango gwe guwedde balina kuyiga buyizi nti bw'obeera mu bifo ng'ebyo tolina kuwanda bigambo ng'owandira nsi ziri ez'amaanyi olina okubaako ne wookoma gwenga ggwe kati speaker kyekugamba ekiri kimu nti alina okukkiriza ebifo ebimu abireka abifiirwe alina okumira piiru Kadaga gye yamira Kadaga yagaana okugenda mu parliament ebbanga lyonna lyeyamala ng'oli ye speaker ne batamujjaayo kati nona alina kubeera bwezi mugezi ebimu abyesonyiwe tewali nsonga ye kati mu parliament akoleyo ki olwaliro speaker afuuke banka bencha kumanyi ge yali alina twavuddeyo nga batuwadde ekisonyiwo batuwadde amnesty sisobola kwevuma amnesty nze nkubira bukubiza amnesty mu ngalo era ate nno leero lwe nagiraba amnesty commission kati bwe kibeera nga bwe kityo bwe kyabadde ate kyabatutte ku kitebe nga ate balooya b'amagye ate be babasobozesezza ate okuvaayo tebicontradictinga mwawo kubanga bagambye mmwe Machete ne banno nga mulina ekibinja kyammwe ekyali kiyekera gavumenti nga muconnectinga n'ab'ekibiina kya NUP awo bicontradictinga awo olaba nti nabo bakimanyi nti tuli ba NUP ekibiina tekyabaddemu na mukono mulooyo ono ow'amagye era ekibiina nga kyo sisobola kugamba nti kyakkaanya n'okusalawo kwaffe ennyo naye natuuka ne mbagamba bakama baffe mututegeere wali we tuli omupiira gwa kifirika bano abasipaana tebajja kugusobola guno gwa kifirika n'abalala bateereddwa under amnesty okusinziira endala bye bannyonnyola what amnesty means ne bano engeri gye bateereddwa byannemye okutegeera then debate endala eriwo kati nga gwe professor omusibe afuluma atya ne kakaati nga kasale ekimeme yeekyo like saanya w'omulaga ne banne bo balinga ababadde abasibe nga saanya ye alinga abadde obweru olw'endabika ye bwe yalabise nga afulumye akaviri ke yabadde asaze ne facial expression sigamba nti tabadde musibe w'oteekabwo ekifaananyi n'ogamba yogeza ekifaananyi kyekyo public kyeraba oyinza ginnyonnyola otya kati ku nsonga y'abasibe naggamba ebiseera ebisinga onakuddayo weebuuze lwaki kati nti abasibe bano lwaki babata kati nze ndowooza mu game plan ye ya NRM gavumenti eno ng'ekwata abaana b'ebiseera ebisinga ekyamazima yalinamu okutya njagala kuwa ekyokulabirako omwana adduka okuva Nateete paka Masaka ng'addusa bigere ku motoka ya Kyagulanyi gweoyinza mukolera ki
eba robot yennyini. Kyo kyokka gwe olina abajaasa ababo wabatwala Sandhurst n'obatwala Ebenuse as wansi mu Argentina eri Far East n'obakwata n'obatwala egundi n'obatwala wonna mu Wotton areas bafune okutendekebwa naye nga kubona teri asobola kukikola. Nkunnyonnyola omwana adduka okuva Emagere wali n'atuuka eyiganga ng'akyaddusa bigere ali ku motoka ya Kyagulanyi. Omuntu ng'oyo wubeera gwe nga president oyinza mukolera ki? Kubanga babakwata gavumenti bwe bakwata yalowooza nti ono entabiro manyi Machiavelli yakyogerako nnyo agamba nti bw'oba ojazanya ebyobufuzi nga movement ekulira obanga ekibiina ky'ovuganya kikulira ku sipiidi ey'amaanyi omukulu bw'akulema okukwata kwatamu bano abalala bamwetoolodde era ye principle gy'olaba gye bakozesa ku Nuupu kukwata ba Alex Wayisa Mufumbiro baani naye yabakwata gavumenti ng'eyagala bafuula bargaining chips. Okitegedde? Ng'eyagala bafuula ki? Bargaining chip. Nti wenkuta bano wenkuteera bano okola ki? Ompaaki. Naye kati gavumenti ekyo negenda okukikola Kyagulanyi yali already amaze okusoma game plan ya gavumenti. Si ebyo gundi byali agamba muteese. Bantu waliwo abagambye. Kati bano bateesiza ne bavaayo ne bali ne bateesa ne bavaayo. Waaki Nuupu tenoonya bwanika n'emwetondera kubambu ye kye yasooka okuleeta yaleeta solution y'okuteesa n'omusajja. Anti kati wuliriza abasiba bateevu. Ekintu ekiri mu kuteesa kiri kimu. Gw'oteesa naye omuwaaki. Kyakubiri gw'oteesa naye taddemu kwata balala leero dde y'oteese. Kati Kyagulanyi yakimanya n'agamba game plan y'abano eri emu. Nze ekyamazima nti babadde tebasiba Machete. Babadde basiba Kyagulanyi. Naye nga gavumenti erina busobozi kukwata Kyagulanyi yesibe nga ye Kyagulanyi ng'omuntu. Wabula ng'erina kukozesa bano. Kiringa wonaddayo ewaka ng'omukazi wamunyiiza n'atandika ovuma omwana we asinga okufaanana ewaka. Omulabe twe toteekako lutwe olwo oleka ebiviiri oba okitegeera kana gwe buviiri okusenyuse ng'omanya nti gavumenti eno kyeyagala okukozesa ekwata abaana bano labe Kyagulanyi emunafu yeetya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo tubeerawo nga tuwa updates analysis ez'enjawulo ate era ne life stories but olunaku olwaleero tuli ne professor waliwo omukugu omwe yaŋŋambye omusajja oyo annyonnyola akatonyeze tuyaŋŋambye annyonnyola akatonyeze oba edot because edot ebeera nga ink ebanga stain eri awo gy'olina okuvuunula ne ŋŋamba okay sure tubadde tugikola bukozi kanjiyite the reality sport. Si sport akatonyeze kavaamu bingi oba koyinza oyita the molecule kisobola okuta oba atom kisinziira wonna wosobola okubeera nga okivuunula. Sooka obuze kuba tulaba professor tutandike mpola abatulaba n'abatuwuliriza twongera bwongezi kubeebaza buli lunaku bannaaye okulaba programu yaffe n'eŋŋanzi efuuse eŋŋanzi ssebo. Twagala kwebaza bannaffe abadde batukwatirako mu buli kimu mu mbeera yonna ssebo. Ssebo nenjagala otutumira ku bakama bange abankonjero town council ababuyikwe district ebuyikwe South Constituency nentumira ku mikwano gyange abali mu America ssebo emikwano wantunda emikwano nfunye mingi ebweru w'eggwanga. Omukulu Paulo Juuko Lule, Madam Farida Sali, Arthur Senyonjo, Muzeyi Kivumbi Muhammadi ali Texas, waliwo Matthias Mulumba, waliwo omukulu bamuyita Effects Focus UK, abakulu bangi ne mu Uganda wano okutwala ejagwe omukulu Edwin Jagwe tetuli muvaako oyo yafuka taata wange ndowooza. Nessebo njagala okukakasa bakama bange nti ensonga kwe nali ya suuti wiiki ewedde essuuti banaye njeetaaga amazima. Abantu naye bannyonnyole ku suuti ssebo essuuti gyetaaga essuuti yo njagyetaagira ddala ssebo.
oyagala kulayira walayira dda esuuti oyagala yakyo inayo mukolo profesa ndabikira ddala nga profesa ajjudde ssebo neetaagayo esuuti addayo bawulidde profesa muyiweemu esuuti kasa naye abayiwamu zi terminology n'obwongo obukugu bwakozesa okay nga bulijjo tukozesa Lugave Herbal Products. Lugave Herbal Products zino zoolaba ziri bbiri. Tuna Lugave Cough and Flu Syrup wamu ne Lugave Herbal Ulcer Syrup. Kati gowa Lugave alina senyiga sinuses mino gikusiiwa gikolokoota tugamba bugambi kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ajja kuyamba mukozese ng'omaze okulya kuba ddagala lya maanyi liri nakyo liri organic ate nga lya packingibwa bulungi likeerezebwa lisangibwa mu maduuka supermarkets drug shops clinics ez'enjawulo ate nga lyakakasibwa National Drug Authority okubeera nga likozesebwa wano mu ggwanga Uganda. Gole mutala w'amayanja ojja kulisanga batunda ebintu bya bana Uganda. Gyotera okugenda eyo ofune amatooke ofune ebyennyanja ebikalu ofune emmere eno bazita root sea lumonde muwogo biki ebyo ojja kuba osangayo n'eddagala lino erya Lugave ow'ekifuba likozese. Ate gowa ulcers balina emmere gye baggaana okulya ofuna bloating heartburn nga omanya ulcers we ziruma kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuyambako nnyo okubeera nga ovunuka embeera eyo era buli kimu oddemu okirye bulungi. Eddagala lino lyonna lyakakasibwa National Drug Authority era nga basangibwa mu drug shops clinics supermarkets wamu ne batunda ebintu bya Uganda emitala w'amayanja. Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa bwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako n'abeera ng'asobola okukuyambako. Toba na mpewo toba na bizibu ebyo nga byetaagamu amaanyi ag'enjawulo ojja kubira Haji Yasin Kiza ku ssimu gy'olaba wansi awo obe ng'asobola okuyambako. Olwaleero mu show yaffe gye tuyise The Reality Sport obadde sport tugenda kwogera ku nsonga nga 4 ez'enjawulo professor zogenda okuba ng'otunulamu tunyonnyola abana Uganda. Tugenza okutuuka olwaleero nga ebimu ku biri ku front page ebidriving amawulire g'eggwanga Uganda mulimu operation anti-corruption eya Balam ekyagenda maaso etulidde olwaleero nga yayingidde mu West embalala yatuuse wadde baavaayo ne beekalakaasa ne bamugamba tojja yatuuseeyo ate yatuukiddeyo mu maanyi. Abakulembeze baali bagamba tolinnya embalala abantu ennyaliniza gye baayanirizamu Balamu yakulaze nti nno kati simanyi ndowooza kampeyini ye ekutte era essaawa yonna waliwo obutambi obutamulanga nga sajja amaanyi nga mangi. Abamu bali worried ku maanyi ge yayoleseza mu kibuga Mbalala. Omanyi Mbalala eyo mu politics eyogerera nno ddala ndowooza yakasembayo kuba raara ekyasinze obunene yali Bobi Wine ng'ayingira Mbalala. Mbalala eyo eyogeranga olaba busiya zitera okukola statement. So Balamu mutuwaze zino zaaliko eza corruption Mbalala yakoze statement. Buli omu agidefininze mu ndaba yaayo positively ewamu sijja gamba negatively ewalala bakiyita ki kubanga kiri positive ate we kibanga kiri mixed feeling with mixed feelings buli omu tali sure kweyo gundi tugenda kuba tugitunulamu. Speaker yamaze n'alabikako mu parliament oluvannyuma lw'ebbanga ebizibu ebyamugwako yalabiseeko speaker endabika gye yalabiseemu gye tujja okunnyonnyoka lwaki yalabise mu mbeera eyo lwaki yazze then yazzeemu ndowooza n'agwa cover anaakiikirira ati abantu b'e Bukedya obujjanjabi bwayogerako anabufuna atya naye nga yalabise. Mu mbeera y'emu eyo tulina Nammeere e Masaka. Nammeere ayina we yagambira nti Abaganda tulina okutegeera okunafu kungi nnyo. Yagamba yeewuunya Abaganda yeewuunya kyalina statement gye yakola but it was defined that way. N'avaayo ebigambo n'abiryamu n'agamba yesi kyeyabadde ategeeza. Ntuza tujja kuba tweyongerayo awo mpola mpola ne Dr. Besigye naye ensonga ze zikyagenda mu maaso wamu n'abasibe ababadde bamaze emyaka 6 mu kkomera baavudde byo nawo waliwo mixed reaction ddala ku musibe omu abadde face. Manyi abasibe bano baali bafuna face
ezenjawulo. Waliwo ba Eddie Mutwe section nga balina faces abo abo ba Eddie Mutwe. Then waliwo Olivia Lutaya naye nga face. Waliwo ekiseera Sanya we yafukira face. Then waliwo ne Machete. Mu faces zino eyasanya bwe yavaayo yayogera birala era nayo yali under contention nnyo namulabyeko nga akola video nga agamba yeetonda kuwayiza ko yakola. Then Olivia Lutaya alabika yakyali nga olaba hero nti banne bali basanya nga bagenze eriye yajja era ne bakulaga nti okuva mu komero manyi obuva mu komera ndabyeko abantu abeera mu firimu oba biki ebintu by'okulwana ebyo senga omulabewo akujjako abantu the way you welcome back those people obateekako akapimo naye Olivia Lutaya wenategeerera nti wadde yakomawo naye akapimo yakayita ku nomination ddenge enkuba emukuba kwa Mbureera kyali kyanjawulo nyera nagamba basinga beekweka omuwala ono era ogenda olaba okumanya alemeddeko nnyo era yamala naddayo okitegeera. Kati tugenda kuba tutunabaawo katutandike ne Balamu ebintu by'okutuula mu buti bino nabyo kala wetegereze Minisita Balamu ng'ayingira ekibuga Mbalala weebuuze ng'Omunnayuganda obuwagizi buno abantu bwe bamulaga ddala baako wanguzi oba waliwo ekirala kye bamulabamu. Bino twabirabanga ku bannabyabufuzi b'opposition na Pulezidenti Museveni yayita ku kkubo abantu ne bagwa ne bayaayaana ne bava ku mirimu gyabwe naye kati Minisita Balamu buli waayita ne gy'alaga abantu bayaayaana batambula naye paka okutuusa lwanyuka. Ekibuuzo kye tulina okwebuuza nga bannayuganda bayaayaanira Balamu n'okumwaniriza buli gy'aba alaze balina kye bamulabamu ekirala oba baali bakyawanguzi. ndowooza obutambi obulaba process ennyingira ya Balamu nga bwe tunnyonnyola abantu gw'ogiraba otya. Ekisooka ekuba ku kyawanguzi tekikwewunyisa nti Bobi Wine ate yagiggala nga tewali wadde n'anyeenya ekigere ekibuga ne kyesiba ebizimbe ne byekwata ku bantu oba abantu ne beekwata ku bizimbe. Balamu kati kyolina okumanya ekiriwo nagamba ebiseera ebisinga eggulire bwe libaawo olina okumanya kye bayita timing. Lwaki kati lwaki siruli nti ebiseera ebisinga mu byobufuzi bya Uganda olwaliro akadde mwe tuli Uganda nga yeenoonya kwezuula simanyi waali okyegendereza amazzi ago galaba omugaga asobola okujja n'azimba omwazi we gaayitanga mu mwala naye nkuba kaseeto nyanga y'amaanyi n'oba yateekawo ssente zenkanawa amazzi ganoonya ekkubo we gaayitanga ne gayitaawo. Kati ne Uganda eri mu kadde ak'okwezuula. Uganda enoonya agenda ogikulembera nga General Museveni avuddewo. Uganda eri mu kuyaggayaga Uganda enoonya eyaayaana abanga omwana omuwala atuusiza emyaka 35 ng'ekyamazima ebyabasajja bonna abirabye baamukwana ne bamulekawo bakola kiri ne balekawo bamuzaalamu nga anoonya omuntu gwagenda obeera naye atali mulimba atali mukuusa obulamu bwe bwonna obw'okunsi obusigadde. Kati ne Uganda etuuse ku sseeryo mu siteegi eno mwe tuli Uganda agezaako kunoonya agezaako kuyagga agezaako kunoonya muntu anoonya mukwano gwe gwagenda omala naye obulamu bwe obusigadde nga General Museveni taliiwo. Kati boddeyo n'olaba Genesis ya Balamu gye yatandikira yonna bateeka okuba NRM ne PLU baatuuka ne baagala okwebulandinga kuba ebiseera ebisinga mu byobufuzi zanero buli ajja aba ne branding eyiye ate era mu byobufuzi kasita olema okwebulandinga ne bagamba nti aha Agina Santege Sebagalaze abavubuka bayaayi kasita obulamu ekyo kasita obulamu element eyo n'obulamu bakitaawula kasita ne composure ne steez kasita obulamu ebintu ebyo ebirunga ebyo n'obula waawe weekutta watuufu ebiseera ebisinga ebyobufuzi bikulemberera. Kati Minisita Balamu in fact toyinza mwawula ne General Muhoozi Kainerugaba ali mu kifaananyi ky'oli naye gondaza akatambi awo engeri gye yayingiddemu Embalala nti
ennyingira gye yayingidde mukama we bwe yagenda ku birthday tour bamwaniriza bwe bati oba okitegeera kati mu butonde bwaffe obw'obuntu Abraham Maslov akinnyonnyola bulungi agamba nti Katonda yakutonda omuntu nga weeyagaliza nakigambako wano tiwaliwo olunaku lwe weegombanga akagaali kacyenja ne bukyanga weegomba bajaaji wadde wagaana togaa togyegombangako kati olina mmotoka naye ate olwalala otekuba weegomba Mercedes era waliwo ebika byemba nvuga nembitunuira kukoona eŋŋamba tokyegomba vitiizi naye kati ate nze sakwendi vitiizi bwe njifuna mba mmaze n'enkoko nsala nentuka n'obudde wenagipaakinze ekiro nkeerawo nti mu ddinisa ndaba oba ekyaliwo kati ate gweyesa wali buuka muganda waffe oli ali ku kamera olwaleero ye ate teyeetaaga ntambula yonna yeetaaga ate ye engatto mpya ndi bwafunayo niigini empya obulamu buba buteredde tanatuuka nakusalya abidduka naye omusajja olaba kanywa oba okitege abali eno lwakuba ali tewalaba ojja kwogera ku musajja naye alina kanywa nga kati kalikiriya nnyo ebyetaago byaffe buli siteegi byeyongera minisita Balamu amaanyi gatambula nago oyinza okwekanga naye n'alwala obulwadde bw'abo abaasooka n'agala ekyamazima kubanga njagala kukubuula nti Balamu olwaleero kyayinza ogaa nti yegomba obwa MP in fact Balamu bw'ava kuba minisita ate n'akomawo alamuze obwa MP agenda kuba akonye oba nga yeesedde kati naye alamuza ntebe ennene kiri mu butonde kyokyo weekiri lwakuba nti abasinga tebaagala kukyogera mu butonde kyokyo kibaawo naye obuzibu bwalina buli bumu nti abaagayagala okuteekako omukono mu ntebe eri kyekyabatuukako bonna obalabye ebbanga lyonna kati okuyaayana kuno njagala tuddewo nnyo ku kuyaaya yesebo okuyaayana kw'abantu ogambye Uganda eyagala kwezuula kino njagala kikubuulira naye nga yagalagana nti omu ku baliwo ng'abasobola okubeera ababeezi oba abakwano ba Uganda besobola okuwangala nabo obulamu bwayo bonna ye Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye olwedde waali takubaganyirwako na birowoozo ye baamuzuula ye olwedde waali kati n'oludda luno lugezaako okuzuula ani owaayo minus General Museveni who is ready to combat Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ye saakaaso yonna gwolaba nga bakatandika ekintu kino nagamba emabege neŋŋamba nti baminisita bano in fact video yatambula nnyo baminisita bano ogera tuuka ekiseera babeeko gye bagenda babakole ki babakuba embooko oba bafuneyo abakuba oba bokka batandika okukola ki okulwanagana kati ekyo twapulidikitinga bulungi nti wetutuuse ku stage eno wetuli nti tebakyasobola kugenda bonna olunaku lwajjo olaba vice president nga abakubiriza batambule nga kuliko ofiisi ya IGG kuliko ofiisi ebitongole byonna ebirwanyisa enguzi baleme kutambula bokka nti mu maaso eyo beewale gavumenti okugwa mu ntata nti bagenda kwesanga omuntu agenda kugenda abawaabira abagambe nze bangoba bubi nga tebalina na bujulizi kubanga obadde ng'olaba minisita Nameere ng'agenda mu ddwaliro naye ng'abasawo bye bamunnyonnyola tabitegeera biwulira ku olwo nti bipya olulimi lw'ekisawo kubanga ekyamazima kibadde kisusse mu luzungu waliwo kye bayita Pyrrhic Victory Pyrrhic Victory njogera eva mu biseera bya Roman Empire mu myaka gireka gyali 27 BC nga Yesu tannazaalibwa waliwo kabaka bamuyitanga Pyrrhus yalwana ezimu ku ntalo ze bayitanga Battles of Ascalon naye olutalo lwaggwa yagamba nti okuwangula mpangudde naye singa nziramu nenfuna olutalo lulala bwe ruti ngenda kufa oba bagenda kumpangula nti osobola okuwangula naye nga amaanyi g'otaddemu mangi kakati tegeetaagisa kati twesanze mu mbeera nga minisita Balamu agenda n'atuuza olukiiko ku baazimba ttooyi ye miliyoni 73 naye ng'ate obala ssente z'akozesa mu lunaku olunalo n'atezuka miliyoni 10 okugenda okukwata abaana ababbye miliyoni 73 kakitegeeza kino tekikyali kigendererwa kya ssente zino tetuganye bano aba bakutte naye Victoria ebeera Pyrrhic eba Pyrrhic Victory nti oteekamu kinene okukwata bano tekikyetaagisa naye nakuddeyo weebuze nti lwaki kyajja bwe kiti nti bano EPRU yali erwana ye branding ng'abaze okulwanyisa enguzi nagambye nti mu byobufuzi olina okujja nga olinawe weekutte nti Kyagulanyi people power yajja yeekuttaawo Kyagulanyi w'abavubuka Kyagulanyi w'abayayi Kyagulanyi wa ghetto kati ne bano bagezaako okujja nga bagenda otereeza ebintu nonsense man nti oluguudo olina kukolebwawo mu wiiki 3 luggwe naye kyendaba nti kibadde tekirina lugendo tekirina gye kiraga ensonga ey'okubiri gye njagala okubuulira nti enguzi
ani omutuufu owogirwanyisa? Minister Bala. Enguzi ani omutuufu owogirwanyisa? Kubanga Bala mutuddeyo gye yatandikira nti yatandikira eri ku bayimbi nga y'omu kubatwala abayimbi babagula ne babatwala ewa General Museveni. Naye ng'owulira nti omuyimbi bamuwadde obukadde 5, omuyimbi bamuwadde obukadde 6, bapromota abaali balina otutegeka Kyagulanyi simanyi mu COVID bagenda ne bakuba jjajja kumpi obuwumbi nga 18. Kati oyo gw'oleese akole ki? Alwanyisa enguzi. Kyakubiri nti olwalo nga wagambye nti buli minisita w'NRM ng'etugeera atandika kulwanyisa nguzi, tewali minisita asigala bweru. Ekkomera lyonna oliba olina oligaziya eri ekitalya n'eduzira. Kakitegeeza ogira mu kintu kyoyagala okutandika naye ng'ate bano kye basinga okutya. Okitegedde? Ekyokusatu nti gy'otambula ng'ogenda olaga nti abali b'enguzi bakoze bino na bino na bino na bino nga gavumenti ye emazeewo emyaka 4. Kitegeeza gavumenti y'ebbanga lyonna terina kirungi kyekoze. Lwaki gy'agenda talaga birungi bya gavumenti eby'emyaka 4? Yagenze kunoonya bulwadde. Teyagenze wesanga birungi gyebiri naye nga ku luno missoni ye ya kunoonya kirwadde nga wonoogenda mu ddwaliro wakoleko medical check yeso zootambula netuzudde olinamu malaria olinamu diabetes olinamu pressure kati alabika bya highlightinga ku body number. Kati nekya kyenjagala okukubulira kiri kimu waliwo ze bayita follow guy tactics oba scapegoating. Kati nze okusinziira bwe manyi General Museveni ate okuba ekintu kino yakikola ye abe mabega wakateni waakyo bw'ati nga talina walabikira. Naye teyamanya nti kigenda beera na repercussions ki nga kitambuddeko ebbanga ettono bwe lityo. Oba okitegeera nti wetutukidde olwaleero bateekwa okuba kyenkubulira nti mu myezi 2 operation eno eyinza okuba eweddewo nga tekyaliwo. Ya Uganda yonna bagitambudde ne bagimalayo. Ne banaaba tebagitambudde tebagenda gitambula kugimalayo, ekyo nkikukakasa. Naye banaaba bakitambudde nga tekyalina intensity kwe kyatandikira. Nti weesanze mu mbeera nga okwata ku basajja be bennyini. Kubanga olwalwo wonna agamba nti ngenze ku Kayindo Tafire yafuna atya stock farm. Kayindo Tafire ajja agambe nti seewo General Museveni nze ebbanga lyonna lyonna nkugumiikiriza n'obeerawo nga president. Kana akataka katono kenfunye kakuluma ajja kukyogera. Onzijukiza omukulu yali general ono yali yakubwako eriisa erimu Tumwine gwe bali bagamba okujjako ati galale n'agamba wano mwentungire ebitengi byange sisobola kuvaawo bwe kiri nange gwe mugabo gwange bonna baminisita batula mu cabinet naddala bali ba senior bonna teri alina gwogamba nti teyawamba wano buli omwana we yawamba nekazire gwanga yagamba wano emakindye wano wo wange agenda okujjawo so ogamba tuyinza otuuka mu sinaari yeeyo nga buli omu agamba ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Genda wali ku ttaka lya leero wali ensambya wonna olabe baani abaagabanawo. Kati kino kyokola nti wano wajjawo otya era nabe namerenga yomu kuba kyogera nti bagenda mmenya ebizimbe ebiri mu ntobazi bagenda kumenya ebizimbe ebiri ku ttaka lye batamanyi lyafu abantu balifuna batya ababulijjo toyinza kuwangula lutalo olwo toyinza kuluwangula kubanga oba okutte ku banno bennyini entunnu nsi yennyini anti kati goyizo gamba toyinza luwa naye nga twagamba oli yavaayo oba yali meeyo oba yali RDC n'agamba tojja Mbalala omusajja yakulaze nti ayingira Mbalala ate mu maanyi era Mbalala n'agiyugumya nekira kyenjagala okubuulira luno terukyali lutalo lwanguzi wabula lutalo lwa byabufuzi olwa losing direction. Walabye akatambi kennyini naketegereza ng'omukulu ayingira Mbalala naye ng'olwedde waliwo abamulinze kitegeeza kino kiri premeditated. Okitegedde kiri premeditated bakiteeseteese nti waliwo ne sente ezijja ez'okukunga abantu bakwanirize mizira bakuboolye yakulabudde nti tojja wano ewaffe. Does that explain Lare eno ey'Embalala kuba onnyonnyodde byonna nkyayagala kutegeera Lare ey'Embalala eno Heroes welcome eno yabadde respondinga koli yasooka okulabula nti don't come here
kati abantu bo bamugambye onataddewo ababa bamaniriza lubate ukyalota lwakulwa kuba nawe kenyino nabo oguze baje bakwaniriza toyinza gante abavuka bewala bakukuba side ne side ababoda abazivuga baye tebalina byakola kuolwo naye bala mukyalina okumanya kiri kimu nti mu game theory ya jajja abagezaako okwagala okumwa outshininga bagenze batya dayo tandikire ddala kuva jajja nga yakajja ba Samsoni babikulya kisekka yagenda atya Samsoni yatambulanga ng'olabira ddala president yaddako nene ebyamugwako byebyo ba Sulaimani Kigundu jangu lise bafunanga wirozi weroka jangu lise tepaka ku mama Anita Amongo alina okumanya amapesa aganyiza atya alina okumanya dirwa alinya wano dirwa atunula dirwa atemya dirwa azibirira bwana agende ekyo n'akikola emirundi emirala 5 nga kya heroes weroka ogenda sangayo group endala ate egamba nti Balamu yatubba nagamba nti mu statecraft wawa nene bya General Museveni akuteekawo wali eri naye nga ate aline naakulima empindi emabega ku mugongo walaba ku biseera by'akadaaga mu biseera by'akadaaga namuganza yali blue eyed boy wa jajja naye nga bona batula mu cabinet egi naye nga bafuluma we bati ono ayogerero ly'ebisongovu ate nga bona ava mu region yemu oba okitegeera kati ono alina okumanya nti ku bantu kwalinnya aleme kulinnya ku bakulu mu State House bakamaabe kuba kyamazima government enesobola okutambula nga Balamu taliiwo kwebaga lonna abaddewo nga weeri naye alina kumanya nti bw'atambula bw'ati agenda kulinnya kwani kyakubiri talina kwawutushayininga master General Museveni eva asigala king mu muzannyo gwe guno gw'ebyobufuzi gwe bona agenda embala ne bakubira emizira novayo n'ogenda e Masaka ne bakubira emizira n'ogenda Arua n'okubira emizira onaddako olw'ejjinja ogenda sangayo bategeze nga bakuba mayinja ejegeza abantu abali ku mutimbagano kuno madde ndabo obutambi obutambula nga abamu bali worried for Balamu nga they appreciate kyakola bagamba sajja alwanyisa enguzi naye crowd ene yazze ate ne batiisaamu jajja nga tayagala bintu bino byakukubira mizira kuyingira Yerusalemu kyenjagala okubuulira kati olwaleero Balamu gyagenda ne bamukubira emizira golowooza ye Jessica Alupo awulira bulungi kwane Jessica Alupo naye aswami kati mwana tunjagala kubuulira ekintu kimu obuyinza obwo kintu kibi nnyo kyotayinza kumanya bonna ng'ogyeko ab'omumaje okuva ku General Museveni paka ku speaker ne deputy speaker bonna baswamye bukulembeze olwaleero era buli omu abeerawo nga singa oli tazuukuka naye guno ne bukyanga tali bonna bwe kiri kiri mutonde ne munupu njagala kikubulira kyaliwo okwo wano nga bonna bagamba minus Kyagulanyi nga taliiwo ani addawo Mpuuga nga aswamidde ddala ebiri serious Nambeshe nga naye ayagala Abedi Bwanika nga balowooza weetuli awo ku lusebe lw'enju tubaddeko n'ebibiina bonna baagala kati kakubule mu byobufuzi teri muzannyo mubi nga gwa byabufuzi obeerawo ng'oli ne bano bekulowooza bira kati ne mwenaalemu eri yennyini Balamu kino kyakola ekyokugenda okutambula n'abantu nga bamwaniriza kigenda kuliyetinga abalabe bangi okusinga abadde mikwano gye olowooza ye Kayindo tafiira awulira kyessaawa eno nti Balamu ayingidde embalala n'ennamba ezo bwe ziti skipping the queue jumping the queue ne kino kyonna kijja kiri kyekugambye nti Uganda yeezuula Uganda enoonya nagamba nti ensi ebeeranga muntu ensi ekula kati olwaleero mu mbeera mwe tuli mu transition nga Uganda yeezuula njagala kuzzaako mu America mu myaka gya 1800 paka wetutuukidde mu myaka gya 2005-2006 America abaddugavu baatonyanga nga beezuula ani alibayamba ani alibalera oba okitegeera Alokomexi Martin Luther King eyo tandikidde wala tandikire ku Tabuman gye baatandikira abogoba manyi nga professor ojje ku mirembe gy'aba Frederick Douglass abo mpulira bawulire ojje otambule paka ku Makasi Gavi Makasi Gavi ye mumanyi paka mu gye ataano ku Rosa Parks oyo mosikipi kati awo otandikira kuba Malcolm X oba okitegeera ojje kuba Martin Luther King Jr naye teeberezaamu nti
baali balina ekirowoozo n'okwolesebwa okw'amaanyi okuva luli okutuuka Obama we yajjira. Abo bonna baali bakola. Baateekako ettaffaali ly'amaanyi abamu tebaakifuna namu era abamu owulira abawulizi wano ba Tubman ba Rosa Parks. Ne Rosa Parks y'omu ku baateekawo, in fact wogenda n'osoma amateeka g'omu America y'omu yateekawo nti Abafirika abaddugavu balina okulinnya baasi ze zimu n'abazungu. Bw'ogenda ku gye bayita Montenegro Bus Scandal 1952 nti yajja n'atuula omuzungu yamusanga atudde na muzungu n'amugamba avaawo n'alemerawo. Montenegro Bus Scandal 1952 myaka gy'ataano yavimba omuzungu era kooti yatuula n'egamba ekyamazima nti omuddugavu naye alina okutuula mu ki. naye gwe okimanyi nti omuntu yakola such a noble thing ekiri ku ye ng'agamba nkooye sijja kuvaawo n'abanga alina ettaffaali ddene lye yakola ku kubeera nga twafuna Obama okubeera nga kati omuddugavu yenna ajja tetukyabeera nakwewuunya oba asobola Kamala Harris yajja nga tulaba kisoboka nga tugamba kati oba mukazi abakwatemu n'ebyobufuzi bya wano wala mu Uganda okuva gye Museveni wajjira mu 8 bangi abataddeko ettaffaali. Semwogerere yajja Nasantebe Ssebaggala najja Besigye najja Bamambabazi ne bajja naye oyinza okwesanga nga bantu tebagenda nti n'obukulembeze bayinza okuba tebajja kubutuulamu kiri awo. Bobi Wine paka lwazze ali naye asobola okuba nga ttaffaali lya mulala oba okitegeera nti naye oyinza okwesanga nga teyakisuubira. Nkugambye nti okuva ku 18 eri kuba Tubman Tubman y'omu ku baasooka okutolosa abaddugavu ba Slavery yatolosa abantu abasukka mu 7 n'afuna we yabakweka. Naye kati tunuloze ku mirembe yonyonyona paka ku Rosa Parks paka ku Barack Obama nti Tubman ne Makasi Gavi bona tebamanya ko bagenda kujja omusajja Barack Obama atatukize ekigendererwa kyafu nga ne babe batakisuubira. Kati ne bana ba PLU Balamu ne group yaabwe bagezaako kufuna ani agenda countering ono but it's not a corruption corruption fight per se. Ne bagezaako kunoonya bebulandinze batya bonga bo oba okitegeera kubanga n'Obama kenyini mu kujja ye brandinga abasinga baakibuusa amaaso kubanga abaddugavu abasooka ba Malcolm X boddayo n'osomera ebisinga ebitabo ebiwandiikwa ku Malcolm X ne Martin Luther King Jr. baakubagana nga ne balwanagana ng'opposition ye Uganda nga opposition nga Malcolm X agamba abasajja batutta tukube bakube tugende nga Martin Luther amugamba ekyamazima toyinza genda mu lutalo n'abasajja bali balina mmundu ne tuluwangula abaana bagenda kufa bangi tusigale ku civil obedience tulage kwekalakasa kwaffe na buli mativu nga tutambula mu nyingo zo tusetinze era Malcolm X yafa kiganyi kola ya Bobi Wine beera n'eddembe paka eddembe lyo eddungi ennyo we linaafuuka ekizibu gye bali njagala kuwa ekyokulabirako ku kyogambye ku Bobi Wine. Bobi Wine twali mu kaluka n'akaggwa nga waliwo gy'agenda ne bamusalako mu kisenyi naye nga ateeka okuba alina omutwalo gw'abantu okuvaako emabega naye nga patrol justice eryemu naye nga bw'aduumira obuduumizi n'abasirikale bayinza okufa abo baliwo akaddaako oba okitegeera. Nambuuzi yakyogerako agamba baba kuba tiya gaasi ebusaana eyo Kayunga n'atunuulira abantu be balina n'atunuulira n'ababakuba n'agamba era yakakasa nti Bobi Wine mukulembeze n'agamba senga nze yali Bobi Wine twali tukubagana ku olwo naye yeewuunya kompoozya ya Bobi Wine n'agamba kyonna bakikole naye abaana bagende jjukira nga Rale yasooka okugamba mugende nga Rale sinagimala like okubeera nga Martin Luther King mu mbeera eno si kyangu. Kati njagala kubula nti omukulembeze olina okujja nga boovuganya wabasoma n'obategeerera ddala oba okitegeera olina okujja nga boovuganya wabasoma n'obategeerera ddala. Njagala kikubuulira nti bw'ogenda n'osoma ebyafaayo ebisinga abakulembeze mwana twate abasinga okubeera abeggonjebwa abasinga okwagala ensi si be babaalwana. Mandela yalwanawa yali musibe. Mahatma Gandhi yalwanawa ndowooza oyo gwe bayita father of civil obedience. Martin Luther King yalwanawa naye okuva myaka gyana paka 43 Mahatma Gandhi bamukutte bamusibye nti abantu bwe balingayo ku street nga beekalakaasa baakola buli kimu kuba baatukana ekiseera ne bagamba nti abazungu bantu balemese ne batandika okweyamba ku kkubo obubi ne busukka ne butandika obunyirira abazungu buli kimu baakikola New Delhi eyo abayindi abo boolaba abayenje jasi baali boonoonyi kati kankubulire nti okulemesa abazungu be baatambuliranga ku kkubo bokka
Anti kati waba bakikoze ne bakimanya nti musula kololo ne bajja buli omu ne yeyamba buli lunaku natambula n'agenda. Edembe yali kumala kukola. Kwa madenda gamba yumpo makuma kubo oramwe ge mukozesa. Mujja mara mu lwale kolere ebola. Kati nti okulwana oluusi ebiseera bisinga omanya ne government zonna ezivudde mu kulwana. Wagenda okuyita emyaka 10 ng'ate oluusi ensonga ez'abalwanya ze nnyini ate oluusi bano ze balangira bannaabo bali mu system. Kati nze ndowooza nti ekyo kyakola ekyobutalwana kirungi naye nga tudda ku nsonga eno ennyini eya minisita nti minisita alina kudda obutebeeza asome katabo alina kuddayo amanyi ekituufu ki alina kukola. Wano Gilbert Bukenya wakiŋŋambyeko nti bwe yatandika okulima obulimi omuceere n'akanula n'amaaso n'atandika n'okweta omukono gunene teyadda ngulu. John Patrick Amama Mbabazi Blue Eyed Boy super minister ye muntu yekka mu byafaayo bya Uganda. John Patrick Amama Mbabazi President Museveni gwe yali atumye n'amugamba genda okikkire mu UN nga yatuka n'ekiseera nga ba RDC abagoba ba DPC abagoba oba okitegeera nga n'abamagye abamu bajja obuyinza babusaba wuwe naye n'ekiseera kyatuka n'akola ki kati eyalinga eyamuddirirawo yali John Kale Kayihura olwaleero ateeka okuba wenjogerera ali mu mbuzi zasimbuliza John Kale Kalekezi Kayihura. Omanyi oyogedde Kale Kayihura nenzijukira bamutwala mu kooti abantu ne bagwayo oweeye waabwe ne beeyigwa ku kooti ekisolo ne beeyiwa ku kooti nga bayitirivu naye ebbanga lye baamala nga beeyiwa gye baayongera omukwata paka we baalekerawo okweyiwa. Kati etegeeza abantu abali scared for Balamu agamba Heroes welcome eno togisussa teddamu ewalala tekemekereza noshemererwa. Njagala okubuulira nti mu formation z'ebyobufuzi bino tomanya ani agenda okujja abeera ow'amaanyi. Oyinza okwesanga ng'olwaleero mwenaalemu abantu bagenda kugula Balamu okusinga ne bajje n'abaliwo ab'amagye. Kawaayi tugende noono naga ebyobufuzi biri ku mulwano wali e Kenya bisesa n'okusesa. Waliwo omusajja bamuyita Edwin Sifuna naye Edwin Sifuna naawe kennyininyini emyaka 10 emabega tusobola muteresa kamera ye yasule nayo. Naye olwaleero ebyalo biraga nti Edwin Sifuna yagenda okuvuganya William Ruto. Ate ono mutabani w'Odinga tebamukiriza. Abantu bakyuka tebamanyi nsi gye yatuuka. Njagala kuwe example ya Kyagulanyi wano wennyininyini. Kyogamba Odinga ono eyakaddira mutaata we si yagenda ovuganya Ruto. Abantu bamuganye tebamulaba nawo yadde omusajja akutta akati emizimu kwe gyatutte ye Edwin Sifuna. Empogo ezalonze kati by'ebyobufuzi ng'omusajja oyo baali bamuteekako okuddira mutaata we ng'anyeenya akati ati nga Kenya yonna tugiraba esazeewo yoyo. Bagiyita moment yaliwo akadde ako naye ebyobufuzi byakyuka. Kati ogambye wali yani Edwin Sifuna kati by'ebyobufuzi kubanga Edwin Sifuna olwaleero nabadde ndaba amawulire ku weekend nga abamu kubamu bazze okumwaniriza mulimu ba senior council ba James Orengo bonna bakalonzo Musiyoka bagala kusala ddiiro bonna bagenda wa Edwin Sifuna. Oba okitegeera kati ebyo by'ebyobufuzi ebiriwo genda maaso njagala kulaba by'ebyobufuzi ebikola ki ebiriwo nti tomanya ani agenda okujja tomanya ani agenda ofuuka ow'amaanyi tomanya ani agenda kukwata kati nti essaawa yonna ebyobufuzi bikyuka kati bw'okwata olwaleero n'okwata Balamu n'omuwa buli kimu n'omuwa State Machinery n'omuwa buli kyetaagisa ssente azirina n'agenda nga we yafunye Heroes welcome embalala n'oddeyo n'omusanga awalala nga n'akikola mu disitulikiti nga 5 agenda kuba afuuse power center y'amaanyi. Sebo wano ndaba Busia residents ready to welcome Edwin Sifuna. Yafuuse wa nsonga mwana tu alinga Kyagulanyi wamulaba wano 2017-2018 era ennaku zino William Ruto takyayogera ku balala. When Sifuna defended the Gen Z from police. Tegeza abantu babeerayo nga balaba ne bagamba neddala kati njagala kuwa ekyokulabirako wano nti ebimu ku byatunda Kyagulanyi toyinza gamba nti yali asobola okunnyonnyola economics yenayina namumalayo ne bazira tyranny of invets nti omuntu ajja n'agatta akantu ke wakola ku nsonga emu n'akagatta ku nsonga endala n'akagatta ku nsonga endala n'afunamu ensonga emu ey'omusimbalala eyeegundi. Kyagulanyi ajja gundi ekifaananyi ekisinga okuleeta Kyagulanyi okulaga nti agenda fuuka force ng'oggyeko biri ebya campaign bikinga ajja ku bwMP we yagira ku OTT mu Kampala ojjukira ekifaananyi ekyo kye bali ku street ng'alwanyisa OTT tax yomba bukyagijjukira Abannayuganda n'ayingira ekibuga n'abula eyo ye yali baptism ya Kyagulanyi esooka okulaga nti azze. Nagambye eyo branding nkulu nnyo
branding nkulu nnyo mu byobufuzi obaako n'ekyola ne bagamba nti bwe twogera ku kino ono y'ono naye kati Balamu obuzibu bwalina buli bumu nti mwenaale basobola omukkiriza owuninga ekintu ekyo yekka ne yekka kubanga agenda kuba alina babidde show ne lwaboga akyali yeri naye nga tazeegezaamu kubanga olwaki jogedde ku kya Honorable Kyagulanyi abiseera nga Honorable omanyi mu kifaananyi ekyo mulimu Joel Ssennyonyi naye ate batandika people power ng'ate Ssennyonyi tomulaba ajjira ku bwa bwogezi mulimu omuvubuka mulimu Epas mulimu Raymond Mujuni mwalimu Gayono comedian Salvador ekifaananyi ekyo mba musobola okijjukira producer ojja kinoonyezaako kati kyengame obuntu obutono obwo bw'okolaakola Bobi Wine nti bamwagala nnyo olw'okuba amanyi ebyobufuzi basobola obbennyonnyola naye yayimba ku mbeera embi ey'abantu n'ayimba ku bizibu bya gavumenti ebya KCC n'ayimba ku bulamu bw'abantu n'ayimba nti omuntu asobola okulya nga asobola okusula nga talidde emmere ekikomando wetegera kati abantu babigatta wamu ensonga ne zifuuka ez'omuzinzi ez'awamu kati bazya tyranny of events nti omuntu ajja n'agattagatta obutono n'afunamu emu kiringa ewaka ewuwo njagala kukubuulira ng'ondangoba mukazi otoyinza mugoba lumu lwabwe enzoka n'emmere teyanzijuliranga yavumanga abeewaabe saidi wange tabaagala waka kati ogenda n'obugatta n'ofunamu ensonga emu eyo kazi ono tayagala abantu beewa ki angobyeko emikwano ensonga ojja ozigatta kyekyaleeta Sesha Mayanja mu byobufuzi afune ekibiina ne tugamba okuggyako nyeenya akabina nsonga kyendala gye wali okwegeddeko mu byobufuzi yaleeta kibiina ki kya kapeeni Peasants Party abantu nga bagamba okuggyako nyeenya ebbina mu byobufuzi political mu byobufuzi olina kubanga buffe simanyi bwali ogenzeko ku mukolo nga emmeeza kuliko emmere ya buli kika kati ne mu byobufuzi olina kubeeranga buffe ng'ekyamazima buli kimu okirina buli qualities ozirina organizational abilities nga ziri exceptional appeal eri abantu eneeyisaayo mu bantu nga kubanga abantu abasinga bakikozesa nnyo ku Kyagulanyi oyo nti Kyagulanyi ate ko balimu ekyenjawulo nti bwakutunula butunuulizi bwati waliwo omukazi omu gwe bali ba interviewing yali asiika muwogo n'akwata jjalo ye n'adduka naye okuvanga wano kumpi paka nga Kampala nga muwogo yamusanga yina asiridde nga ne flying pan yeekubyemu dde ebituli nti alina magini nte yeesika abantu oba okitegeera nti olina wootuuka nga buli kimu oteeka okuba nga okirina ennyambala yo gwe ng'omuntu olabye mu video bwa Idi Nusifuna obuswati bw'ayambala ennaku zino oba okitegeera nti enkwata gy'okwatamu banno diri olina okubeera omusiru omukulembeze takyamuwukirira waliwo olwolina okubeera omusiru ogaye kyamazima mpuuga nvumye ne sigenda muddamu kamutereka ennaku 9 ne muddiramu eyo wendibanjagadde oba okitegeera kati byebyo Balamu alina kumanya kimu nti kyakola kisobola okuba ekirungi naye agenda kikola ati obutanyiiza bali mu siteta buyinza bwennyini bali bannannyini kintu bw'anaakikola n'agenda awala nga bamwaniza bunyaniza bwetyo ebinaasigadde ojja wulamiranga na biwoobe alina okulabira ku bakigoza abaasooka alina okulabira ku baasooka nti Gilbert Bukenya agabye omuceere Upland Rice olwaddako bamafiya banzitaawe bamafiya Mama Kadaga ayingidde Busoga Hirozi Werokamu paka kati ekimutaasa kimu nti yagaano nnyiiga nti buli ajja amusimulizaako ettomi n'agenda Speaker no opposite A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo gana campaigninga Kigozi n'amutuukirira anaawo omulala amama mbabazi bangi oyinza bamalayo so abalina Balamu kyakola kirungi okugezaako okwayirayitinga enguzi okugirwana but Hirozi Werokamu abantu bamutiiriddeko nti wano tebatera ogambye the master doesn't want to be outshined tokikolanga ekyo wano ebbanga lyonna nakikoze era mu kubisinga omuleetera ekizibu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti okuva lwe yajja ku siteegi y'ebyobufuzi yakwata enaalemu n'agisesetwa n'agireka ku page 3 beva buli waaba ali wano
even in his absence abeera ku page number 1 kati gwe Balamu teri lwe bakulaba ng'oli ku page number 1 ya byabufuzi bya wano ku center togenda kufuka center of attraction oba power center y'amaanyi bwona agezaako ekyo okukikola wankubudde nega nti Balamu bw'oba omulamu olwaleero akyayagala obwa minisita kwana ayagala tuuka yeerimbe instincts zongo omuntu otuuka n'ogamba wali sisobola bwe kiri nze manyi nzikiriza nti waliwo obutonde bumativu Gamba kuba yagamba I don't need to be an MP, I'm a billionaire. Ayinza oba mu mativu. Kati osuubira ki mu billionaire? Kufoka trillionaire. Aha, ayagala kugattako. Kugattako. Kati awe wagenda ovuba obuzibu obw'amaanyi. Anyway. Nze nalowoozeza statement eyansalinga eyagamba don't come to Mbarara bakwansalinze nga Bobi Wine bagamba katono nga tumaliriza ku nsonga eyo nti laba enkwata gye yakuttemu ab'Embalala gyakuttemu abalala be yagamba nga mulinyeka bangali Mbalala yasomye ne ku Vanjiri oba okitegeera nti enkwata gye yakuttemu ab'Embalala si gyakwatamu abalala be yakwatamu ab'Ebuduuda abeeri mu Bugisu yategedde obuyinza we buva osobola okuba nga gw'okwatako mutawani wa Kano nakubire wona jana konkona kusaa munana agana jango nyinyonyole ndije no muntu mwala wange wadde omwagazaaki obo kitegeera kati amanyo obuyinza we buva n'ekigeno muzalira akabasa kyekyo kujjayo omuntu yageze okulwanyisa enguzi najjayo omutwe mu open roof ng'alina piki bisatu zimukulembedde awe wagenda ovuva obuzibu ne wanaba enguzi gyalwanyise yamba NRM government okubeerawo emyaka emirala 4 ne kasaba n'amanya ne bagamba nti atandise ozimba stock kyezize ebiddako olimbuulira tegeze enguzi agende mu maaso girwanyisa naye agirwanyise mu bukkakkamu tajjayo omutwe mu open roof sigala munda mu mmotoka asigaleyo togezaako okufuluma kuwubira ku bantu ekyo kasitaana akikola jjajja n'alaba ebutambi bwa mirundi 5 ng'owubirawo ku bannayuganda be ng'agira bw'ati eno n'eno yejja tayagala abantu bonna bamubira ku bantu be ayinza okumunnyonnyola Anita Amongo obubira otya abatuuze bange asigale mu kukwata batooyi nejjajja kasita n'amulaba ng'awuubira eno n'awuubira n'eno okuba bayiro gikubo ate obuzibu obuyinza omuviiramu ongerako n'eno obuzibu obuyinza omuviiramu akanule ne ku maaso bw'ati ng'agiwuuba akwate omukono guno afune waaguteeka bw'ati tajja kusula n'olunaku lumu ate okuba ku kikonde mu bbanga n'okola oti byonna ali mu buzibu obanyi teri kantu kanyumiranga ku Bobby nakuvaayo n'asooka kuba panchi mu bbanga n'akola ati awo eggaali yali esimbuka kavola natunuulira eggaali olunaku lwe bagenda e Masaka omanyi obadde ogamba Bobi Wine omutunuulira n'olaba amaanyi olunaku lwe bagenda e Masaka ng'avudde nga the first round eri ng'ali mu kanzu we yali mu overall the first round ng'agenda okulumba mpuuga before bino ebya campaign nali sibangako starstruck nali starstruck ngenda ne kamera zange bulungi tukwata omukolo essaala esabwa awanika omukono bwati azonga kati no njagala kuwulira ekintu kimu njagala kuwulira ekintu kimu mu byobufuzi amaanyi gali abantu awo njagala kuwulira ekintu kimu mu byobufuzi era abasinga babadde bagamba nti abantu tebakyajja ku kitebe lwa Kyagulanyi biki naye ng'ekyamazima kituufu Kyagulanyi nga ye omuntu ateekwa okuba alinamu akalungu akalala naye kaatamanyi wajja kaava Kyagulanyi alina superpowers kyakituufu ojja muzaayireyo kasimuko ozalawo oyogere naye olunaku lwe bakugamba genda olabe ku Kyagulanyi maaso ku maaso n'amanyo gakwesiima va ne ku ekyo nga olaba pulezidenti Museveni abantu babeera eno ne baleekaana w'omutuukako n'omutunuulira bw'oti okakasa nti tokyasobola kuleekaana kati ekyo Bobi Wine akirina ekirala ekiri ku Kyagulanyi kiri kimu nti bw'ojja n'ogenda n'omusinkana ye ng'omuntu ate akulaga nti akuyamba na buyambi obeera naawe nti wagonjebwa ekimenya amateeka eri abantu nti gw'omuyamba okumubuuzaako nti yakuyamba nti mune mukama wange tutuulire luddawa onansonyiwa oba okitegeera nti jasi ekyo ekirungo obulungu ekyo ekyobuteeraga ekyobutepima nga olaba mpuka beegulumizanga oba okitegeera nti kiba kizibu okusanga mu bantu ng'atuse n'afuna amaanyi ago
Kati kyoyogedde ekyo genda e Masaka. Ekyamazima nti olunaku Kyagulanyi lwe yagenda e Masaka. Luyo oluwovulo. Lugenda kuwandikiwako mu byobufuzi bya wano paka okumala emyaka emirala 4 egijja mu maaso. Nti yateekawo statement ku luguudo olwo okutuuka ekiseera nti n'abantu bennyininyini bakeera ekyamazima omulenzi alina ekyenjawulo ekimupuukinga ekimutwala mu maaso. Anti-traffic yajja okukola ekkubo ng'ate beekolera ekkubo bo tebaagala kuvaawo baagala kumuwuubirako kitegeeza tewaaliwo yali mu bwangu nti kampitewo buli omu n'avaayo mu maduuka n'ayimirira. Nalaba omukazi ng'agamba nti ye yatambula okuva e Nateete paka mu Lwera ng'enjala temulumye. Boy nze teri kintu kyali kimuvinze mu nsi ng'ekyo kuba nze baagamba paapa ze wali ne paapa nze paapa nayisiŋŋanyaako naye ku luguudo luli olw'eddaba. Abo kitegeera ne Kyagulanyi omulaba n'owulira ekyenjawulo. Lumumba nveeyo. Ekyamazima gatono nnyo. Ekyamazima njagala kukubuulira. Ne yaleeta n'ekyamasanyalaze kituufu omulenzi amasanyalaze agalina. Nze namulabako ebyo olumu nga atambula bw'ati naye ng'olabira ddala abakazi bano abakulu abakadde. Omukazi ali bamuyita Jjajja Kasoto naye nga bakulukusa amaziga. Abantu nga bakaaba ebyaddala. Oba okitegeera. Kati ne Balamu waba ayagala ogenda mu mbeera eyo ajje akubire Robert Kyagulanyi essimu amubuulire nti ono akikola atya. Naye kyenjagala okubuula nti amaanyi ago naye tomanya gye gava. Jasi kubeera bubeezi kwakwagala Katonda kwaba akuwadde akadde ako n'akusitula mu banno. Oba okitegeera n'ogenda nga gw'olina manto gw'olina akati akasobola okukola ebyo ebyannaggwano. Anyway, omukulu towubira abantu ba muzeeyi byonna bikole kwata ababbi bamaleeyo tukuwagira tajja mutwe mu open roof okuwubira ku Munnayuganda na katono nnyo olwose n'ombuulira nti weebuuza Balamu kuba Balamu ne waba wakwesimbawo ku bwemupi abulya alina kwesimbawo waawe Bunyoro of course alyayo kati ki ekimuggisaayo omutwe atembala gye batamulonda teyajja eyo yatambudde vidiyo yiyo gw'ogirina gw'ogipuleyinze ezo vidiyo General Museveni kasita n'aziraba Balamu bagenda mukwata bamuteeka ekkatebe bamugambe kino wakoze kyaki twakusindise kukwata ababbi kyowuubira abantu towuubira ku Bannayuganda bange tongeza nti ye jjajja yeesigaliza amateeka gonna n'obuvunaanyizibwa oba owuubira abalonzi be vidiyo nawe njirabyawo nga ajjeyo omutwe awuuba yatambudde yalika yamaze n'avaako ne mu mmotoka n'agawanaawo ng'awuuba wano yatambuddeku waliwo weeri nga ajjeyo omutwe kati ekyo njagala kikubuulira tokkirizibwa kuwuubawuuba towuuba wuuyo oba okitegeera tokkirizibwa eyo era kati ebyo open roof tolina kuvaamu ngaani omuzungu yakola emmotoka eyo nga yeggala bulungi owuuba ngaani emmotoka ogiba munda tokkirizibwa kuwuuba awuuba ngaani abantu namwe temugenda Abannayuganda baffe ffenna nange nsobola obbawuubirako kyoyogera kyekituufu naye ekyo bw'anaagenda Arua n'akikola n'agenda e Koboko n'akikola n'ajja emukono n'akikola wanjagala kubula gye kigenda ate bw'okuba nabaawa bamobilizingira abantu n'abasangawo kuba amaliriza nalaale kizibu okuba laale mu kisaawe ng'abantu tewabayise kati of course security gundi organization zigenda kulanjika nti wano ne wano ono ye contact wono yono onagenda okulaba embeera tokkirizibwa nga yeyevuddemu. Anyway tugende walala Lugave Herbal Products zoba okozesa gwe wenna atawaanyizibwa sinus ezissenyiga kifuba kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ate gwe atawaanyizibwa alusa lubuto lukwegulumba heartburn ogenda kuba okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup yoba okozesa speaker yamaze ennaku 83 oluvannyuma ebizibu ebyamugwako n'alabikako mu palamenti y'eggwanga Uganda mu kulabikako yalabise in a new style like it has never been done before yalabikidde ku Zoom ku lutimbe n'abeera nga attendinga session yeeyo abaduulizi b'ensonga ne bagamba speaker
yekutte ku bisubi. Yes sir. Jukira yajja unopposed. Bwajja unopposed ebizibu ebyamugwako balowooza bijja mutuusa mu kooti ne batandika okwesunga nti by election essaawa yonna. Etteeka lya Parliament ndowooza omala ennaku 9 nga tolabiseeko ku lukiiko lwonna bakugjamu obwesige. Yes sir. Abamu bagamba kyekyamuwaliriza gw'okiraba otya. Kati Speaker ngaze mu Parliament. Former Speaker. Kati Speaker. MP Bukedia. Speaker n'embeera ze zimugenderako. Toyinza butamukwatibwa nnaku. Ate lwaki? Muntu abeera mu Parliament ng'ali waka. Nti twali tusuubira ne Speaker ekifo okukirekulira okusinziira kwa Mungu lwali tumanyi. Naye nti Speaker yeesanze mu mbeera bagita Abromania. Abromania. Kategeeza ki? Bakiyita pathological indecisiveness. Tiotuuka nga tosalawo. Kaddemo pathological indecisiveness. Otuuka nga tosalawo. Mu mwaka gwa 1883 eriyo General wa America yali physician bamuyitanga John Hammond. Physician ye musawo. Naye yagamba yakola okunoonyeza n'agamba nti bakwatanga abasiribe abakwatanga abajaasi aballa ku ludda lwe balwanagana nalwo. Naye nga bajja ne bali rehabilitating ate batandika okukolera bo. Oba okitegeera kati n'akola okunoonyereza nti omuntu atuuka ekiyaga takyalina kyakuzzaako kyakusalawo. Prisoners of war. Ate n'akola n'omulimu n'ogamba nti omu kuba beno baffe ennyo ng'akola n'okusinga ne beyasangawo naye nga bamukwata eri. Kati ekyo bakiyita Abromania. Kati Speaker yeesanze mu mbeera takyasobola kusalawo. Takyasobola kusalawo. Yasazeewo najja mu Parliament. Weebuuza nti Anita Amongo ku busobozi bwe. Oba okitegeera kubanga baali tebasobola mujjayo lwa nsonga. Anita Amongo ebbanga lyamala nga Speaker Kadaga teyalabikako baamugjamu obwesige. Tokyebuuzangako kyo. Ebbanga Speaker lyamala, former Speaker Anita Amongo lyamala. Kadaga teyalabikako mu Parliament. Yadde n'olunaku n'olumu basikananga mu cabinet. Nga ne basinkana era baba bevuma bwevumi. Teyalabikako baamugjamu. Yali mulwadde. Teyali mulwadde yali mulamu ate nga minister. Tozi yali minister East Africa. East Africa. Ne kati ono yagaana okusalawo ki ekituufu. Nti baamukwata n'ate ne alimu okwerowoleza. Yali mugaana okusigazaamu akakaako obuntu. Yandikoze ati. Kibayita Abromania. Yandikiriza kino teyalabikako mu Parliament. N'olunaku n'olumu teyalinnyayooko. Teri wadde yagamba nti tumugjeyo yadde teri akyogera nako. Kati ono alina okumanya kikyalina okukola. Kati ono ye bamugambye gwe otaalabikeko ennaku 9 bagenda kwongerako empingu bakugjeyo. Bwe kiri mu mwaka gwa 2012 paka 2019 walingawo Speaker wa Ivory Coast bamuyitanga Gulira Mosoro. Yeesanga mu mbeera nga ebiseera Alassane Ouattara yagala okyusa ssemateeka. Ensi yali etunde Gulira Mosoro ng'ayinza okuddira Alassane Ouattara mu bukulembeze. Alassane Ouattara nga olaba embeera yagwa ku Speaker. In fact government ya wano yakwata ku kye baakozesa Gulira Mosoro kye yakozesa kyennyini kye baali baakozesa ku Alassane Ouattara kye yali yakozesa ku Gulira Mosoro. Alassane Ouattara yali wansi ki? Ivory Coast. Ajja mu bukulembeze ng'amaze okuwangula Laurent Gbagbo yagaanira mu ntebe. Bwe baasanga ewaka ewe mufumbiro mu kiyungu nga yeekwese. Ojjukira nnyo video yatambula nnyo ng'ali mu basement. Nga bamugya mu basement. Bamugya mu basement. Kati Alassane Ouattara yaddira ono mu kulembeze. Banaisiraako president akubwa mpingo. Obusajja bwamukuba. Nga bamugamba aveeyo naye nga buli wava bamukuba empingo ng'akuba omusu. Kati yali wa Ivory Coast. Kati Alassane Ouattara atuuka ekiseera ne yeeralikira Speaker we yali Speaker wa National Assembly. Okuva 2012 paka 2013. Laurent Gbagbo. Yeeralikira ono Gulira Mosoro. Kati atuuka nga omanyi okuzannya ebyobufuzi nga baakola Anita Amongo. Jjukira nti ebiseera ebisinga mu nsi ezisinga Speaker engeri gy'abeera nga yakulembera ab'MP oba baseneta nga ye Kamalabyonna abasinga baba bamuwuliriramu. Kati atuuka n'agamba Gulira Mosoro ayinza okukwata abantu bano bonna n'annemesa okukyusa ssemateeka.
Actually speaker abakutte ensi yonna mu kanwa wali mu house yonna bagirina ba minister babalina bemupya babalina akwata obuyinza bwonna kyobola ndowooza wano enamba 3 yamugulako emisango n'agende wake uwe najjayo ssente nga wola buli kimu n'akwata emmotoka z'ebbeeyi n'alaga ennyumba ze yali azimbye oba okitegeera ono ekyo kyamumalira n'akwata ekkubo n'adduka n'agenda mwekizayiro gulula musolo solo yadduka yadduka naye ekyamuyamba ye kyali kimu nti yali akoleddeko UN yayita nayo noonanye eri nga olaba Anita Amongo tiwana Anita Amongo ekyamuyamba kyali kimu nti yalina escape route naye Anita Amongo ekitamuyamba nti singa Anita Amongo ebungereza baali bamwaniriza nga mu Amerika bamwaniriza singa ali bungereza singa yadduka yandiyisemu yeesanga nti yayonooneka ne mu kibira amaato oyogedde akakali mu fix olaba Ssemujju nga yayitamu abantu bayitamu kumaanyi ne ssente speakers yalina yali asobola okuyitamu naye kati mu nju ne mu kibira tewali nayo sanctions kati awo ziba zikola era ziba ziruma olaba bali bagana genda malwaliro gaabwe ne bagamba bwatugamba nti wama malwaliro malungi mugende mukolere eyo bakujjanjabire ekitegeeza kyogamba gundi ono kye yali agamba nsereko nti speaker azimbye okugula alina kuloti akirizibwa agenda okujjanjabwa yali atukwata kawero kuba speaker atasobola kufuluma Uganda agenda kujjanjabwa yali asobola okugenda najjanjabwa China yo temulinako ebiseera ebisinga Western Power ziri kasazi bajjamu agundi oba osigaza China na Buyindi oba osigaza ate ziri ezikuludda luli bakulekerawo ko onoddukira oba okitegeera kati yembeera eyo mwali olwaleero ate ate gy'oddukira aba best friend boono gw'oddukako kiba kizibu anti kati kirina kuba tosobola kuddukira Russia, China, India, Israel babeera balina okukuza wano nga olaba Kenya bwe yakola besi kati abalala bonna bagenda okujja nga sipiika y'omusango gwe guwedde balina kuyiga buyizi nti bw'obeera mu bifo ng'ebyo tolina kuwanda bigambo ng'owandira nsi ziri ez'amaanyi olina okubaako ne wookoma gwenga ggwe kati sipiika kyekugamba ekiri kimu nti alina okukkiriza ebifo ebimu abireka abifiirwe alina okumira piiru Kadaga gye yamira Kadaga yagaana okugenda mu paalamenti ebbanga lyonna lyeyamala ng'oli ye sipiika ne batamujjaayo kati nono alina kubeera bwezi mugezi ebimu abyesonyiwe tewali nsonga kati mu paalamenti akoleyo kyolwaliro sipiika afuuke banka bencha kumanyi ge yali alina bamutume bamugambe mugendo benchmarking Mozambique kumanya Anita Amongo ge yali alina tambula ne buliyoni vani ya sente nga gy'abaana agenda DPC bamukyusa ku olwo OC bamukyusa ku olwo RPC amanyi yali alina mangi oba kitegeera kiringa gwe lunaku kugamba nti kamera yo bagibbye eri notandise okukwasa kamera y'akasimu kana akamapeesa bayinza ogayiza nera abadde ki kyekyatuuse ku mukutu kifaananyi nga kyagubye munamawulire ekigwomanya akola ku lediyo w'amaanyi atanyiige nga bonna banyiiga Dr. Kwefu ye ayinza obutanyiiga nti Dr. Kwefu ne batulaye bamugoba ku CBS olwaleero n'akera nekimukalakasa ku Kabaka Njagala n'aweerezaawo Kalasa Mayanzi ensi eyinza okugamba Dr. Kwefu abadde ki oba okitegeera kati olina okumanya ki kyolina okukola omuntu yesanga mu mbeera eyo yali mpuuga bwe mugoba yagenda n'ateekawo ate akabiina aka DF mpuuga yali talina kukola kibiina yandisigaza relevance era yali talina kwesimbawo yandisigaza relevance singa teri amanyina bunafu bwe naye omukulembeze kasi otandika okukola ng'okola ku fire brigade principle muri fire brigade ewoggana waliwo ekizimbe ekikutta omuliro olina okutuula n'olowooza n'odda ebbali naye ate olina akantu koyogedde mpuuga wagobwa mu Nuupu ebizibu ebimutuukirira yali talina kwesimbawo yali talina kukola kibiina yandibadde asirise okimanyi senga essaawa eno bamwebuuzaako musajja mukulu tukoze tutya naye kati kasita wajja n'ogusambamu ne balaba nga gwa nnamba ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority bonna paka Yesu bw'alidda kyekimu kye baali bagamba gundi Seggona akole nga bamumye kaadi
olekao kali akobusajja bukulu nti wekabeerawo you can still bounce back naye kazojja n'ogwepimamu njagala kulaga kuona omuvubuka wano mu Busiro yani ensubu gani po po nsubuga ate simbawo okitegeera subuga po butesimbawo okimanyi nti asobola okukoma obiri asatu mugumu n'avuganya nsubuga po yali mukwano gwange yakkiriza n'agamba ekyamazima kino kankite senga walaba nsubuga po engeri gye yakkirizaamu ng'akulukuta amazima mu bulumi obw'ekitalo onalembo mukwano gwange nsubuga po gende busoga eri ewa mudyobole bbamu lulenzi bbamu lulenzi abagamba nti sikali sigenda kwesimbawo kankite waliwo otukaala olaba ng'ofightinga lost battle n'omuntu omulala yali akulukusiza ku maziga agamugale teweesimbawo Kiwanda Kiwanda yakawana zikiriza akamyufu kagamba ekyali kitaasa bano n'asigalawo nga w'amaanyi paka leero ekyali kimutaasa ekitiibwa Mpuuga bwali buteesimbawo namutakola kibiina naye kati gw'ogenda otya mu kintu ky'omanyi nti nno omusajja agenda kiiwa na statement emu Kyagulanyi yayambala bwambazi kanzu n'akwata ku lw'e Masaka kwolwo olunaku ebyafaayo bya Mpuuga byonna byazikibwa fuuti 8 kale kiyinza okudda Mpuuga komawo ku trayiro yennyini komawo mu Nuupu kyekiyinza okumutaasa akomewo ng'aleese eki njagala kubuulira nti Kyagulanyi we yatuuka olwaleero laba Kyagulanyi we yatuuka olwaleero Kyagulanyi we yatuuka olwaleero balama atosaleko okimanyi nti Dr. Abedi Wankensi yali amukoowa engeri gye yalayira mu bbiri yasoyalinga affidavit mu 26 n'agamba nti General Museveni akalulu akawangudde mu mazima na bwenkanya naye nga akalulu ebiseera ebyo Kizza Besigye yali akawangudde nti baali beetaaga omuntu ali mu tuluba lya Kyagulanyi ng'asobola okuzimba n'akuddaabulula nti Kyagulanyi muba bazimba ennyumba okwo nga baagala ennyirire bagikuba pulasita nti Kyagulanyi yajja n'abakubako pulasita bonna n'abaali balina ensonga ezaabwe embi bonna ne balabika bulungi mu maaso g'abantu kati Kyagulanyi yatuuka ku sserikola bannabyabufuzi n'okuzuukiza azuukiza olaba yazuukiza Abedi Bwanika ogamba tatasobola kuddamu kuzuukiza Mpuuga Abedi Bwanika yafuuka musumba kati ssebo namulabeko nga akasuka enjiri n'agamba ebiseera bino bye tulimu byakusiriikirira ate oba oyogera toyogera nnyo toyogerera waggulu enjiri gye yabadde akuba era kati eyo gyali gye yali alina okuba naye gwe tebeezamu omusajja eyamugjayo ate n'amuzza mu bantu n'amuyisa mu mbeera gye yamuyisa ate era yaddayo gy'ali kati ate ekimu kigenda ottawaanya abaana bonna katono nnyo nga tuvudde ku kino nti okuvaawo kwa Anita Amongo singa Anita Amongo yasigala nga ye sipiika abaana abo wandi balabe nga bali mu bifo eby'amaanyi nga bakuba guddigudde buli lunaku naye kati baabatema lumu bonna General Museveni yamanya tebakyalina makulu gali awo tebakyalina kye bamuyamba n'abatema n'adiployinga bapya Rukuloti ya Anita Amongo yonna yagenda nayo yonna yagenda nayo naye nze kyendowooza ku Anita Amongo alina okukkiriza ebifo ebimu abifiirwa wakyenkakaza nti Anita Amongo takyaddayo kuba mwavu ani akuli takyaddayo kuba mwavu mu Afirika wano the difference between okuba omwavu n'okuba omugagga ng'obadde mugagga it is just power NRM ekyamwetaaga nagamba nti afuuse empiki afuuse kagologoosi mu kasooli kasikeya kulo kulabirwako General Museveni wanaaba ayagala abeewaabwe ebukedde ya Mwistani agenda kukwata ng'ono anyiga atwale mu kooti bajje nga bavunnamye banaye ejjajja General Museveni yamba oba okitegeera oba bamuwa obwambasada tayinza agenda mukozi kati nga olaba gundi Mike Mukula naye embeera gye yayitamu wane Mike Mukula nga amaze okubba sente za Gavi Fund oba okitegeera tibaatuka ekiseera nga bamukozesa nga mpiki nga bulaba bamutwala mu kooti ng'abeewaabwe abakalicho leaders ba MP bavaga tugenda tusinkana General Museveni atuyambe naye ng'emisango tagigoba amala kunyunyunta emisango n'agigoba kati noono yafuuse empiki ya byabufuzi kati ekyokujja mu paalamenti tekikyamuyamba teyaze kukiikirira abantu be ekizibu teyayogedde obuntu obwo obutono abuleke bugende akkirize nti ala bw'atyo bwe yamugerera nze nno nasanyuse ne ŋŋamba this is the beauty of the law nti etteeka lino ko speaker yakola amateeka agamukuuma bulungi nnyo former speaker oba former vice president oba ki balinayo omusaala ndowooza gwe bafuna ne rewards ze bafuna ali former takyasobola beera munaku current speaker current MP ennaku 9 eziba tezinnawera
twagobebwa yabala 83 ng'oddayo katulinza okuddayo okumulaba nga wayiseewo okubanga emyezi 2 najjako so you play within the law naye kale ye yalabiseeko abasibe ba Nuupu bano abasibe ba Nuupu bateereddwa abasibe we bateereddwa ye mujahidini si mujahidini Machete n'abalala bateereddwa under amnesty okusinziira nalabye bannyonnyola what amnesty means ne banengeri gye bateereddwa byannemye okutegeera then debate endala eriwo kati nga gwe professor omusibe afuluma atya ne kakati nga kasale tekimeme yekyo like Saanya w'omulaga ne banne bo balinga ababadde abasibe nga Saanya yalinga abadde obweru olw'endabika ye bwe yalabise nga afulumye akaviri ke yabadde asaze ne facial expression sigamba nti tabadde musibe woteekawo ekifaananyi n'ogamba yogeza ekifaananyi kyekyo public kyeraba oyinza ginnyonnyola otya kati ku nsonga y'abasibe naggamba ebiseera ebisinga onnakuddayo weebuuze lwaki kati nti abasibe bano lwaki babata kati nze ndowooza mu game plan ye NRM gavumenti eno ng'ekwata abaana b'ebiseera ebisinga ekyamazima yalinamu okutya njagala kuwa ekyokulabirako omwana adduka okuva Nateete paka Masaka ng'addusa bigere ku motoka ya Kyagulanyi kwoyinza mukolera ki eba robot yennyini kyokka nga gwe olina abajaasa ababo wabatwala Sandhurst n'obatwala Ebenezer wansi mu Argentina eri Far East n'obakwata n'obatwala egundi n'obatwala wonna mu Wotton areas bafune okutendekebwa naye nga kubona teri asobola kukikola nkunnyonnyola omwana adduka okuva Emagere wali n'atuuka eyiganga ng'akyaddusa bigere ali ku motoka ya Kyagulanyi omuntu ng'oyo wubeera gwe nga president oyinza mukolera ki kubanga babakwata gavumenti bwe bakwata yalowooza nti ono entabiro manyi Machiavelli yakyogerako nnyo agamba nti bw'oba ojazanya ebyobufuzi nga movement ekulira obanga ekibiina ky'ovuganya kikulira ku sipiidi ey'amaanyi omukulu bw'akulema okukwata kwatamu bano abalala bamwetoolodde era ye principle gy'olaba gye bakozesa ku Nuupu kwata ba Alex Wayisa Mufumbiro baani naye yabakwata gavumenti ng'eyagala bafuula bargaining chips okitegedde ng'eyagala bafuula ki bargaining chip nti wenkuta bano wenkuteera bano okola ki ompaaki naye kati gavumenti ekyo negenda okukikola Kyagulanyi yali olwedde amaze okusoma game plan ya gavumenti si ebyo gundi byali agamba muteese kati waliwo abagambye kati bano bateesiza ne bavaayo ne bali ne bateesa ne bavaayo waaki Nuupu tenoonya bwanika nemwetondera kubambu ye kye yasooka okuleeta yaleeta solution y'okuteesa n'omusajja anti kati wuliriza abasibe bateebwe ekintu ekiri mu kuteesa kiri kimu gw'oteesa naye omuwaaki kyakubiri gw'oteesa naye taddemu kwata balala leero ddeyo oteese kati Kyagulanyi yakimanya n'agamba game plan y'abano eri emu nze ekyamazima nti babadde tebasiba Machete babadde basiba Kyagulanyi naye nga gavumenti erina busobozi kukwata Kyagulanyi yesibe nga ye Kyagulanyi ng'omuntu wabula ng'erina kukozesa bano kiringa wonaddayo ewaka ng'omukazi wamunyiiza n'atandika ovuma omwana we asinga okufaanana ewaka omulabe twe toteekako lutwo olwo oleka ebiviiri oba okitegeera kana gwe obuviiri okusenyuse ng'omanya nti gavumenti eno kyeyagala okukozesa ekwate abaana bano olabe Kyagulanyi emunafu yeetya naye kyenjagala okubulira nimuyitawo ffe aba psychological warfare waliwo kye bayita feigned retreat mu feigned retreat oleka omulabe wo otandika okufaanana ng'oli weak bakiyita disciplined tactical move kyonna osooka okukozesa ye discipline nti topakuka kati gwe olina okulaga omulabe wo nti nno amaanyi gakuwedde oli disorganized oli munafu kati ye najja n'agwa mu bintu bisatu ekisooka ye bait kati bait ku ddobo kubaako akanyama ke bateekako kati Kyagulanyi wekimanyi nti bali abaana babakutte General Museveni abaana bano baali babafudde ka bait
tebafuula ka bait baali baagala kujja Kyagulanyi bakwatireko ye ebigendererwa byabwe ebinene gavumenti bye yali erina ekyokubiri ng'ovudde ku bait waliwo kye bayita the taking nti Kyagulanyi yabaleka ne babatwala gavumenti nerowooza nti amaanyi egalina Kyagulanyi amaanyi gamuwedde kati ekyokusatu muti esembayo nti tiziri ssatu kati waliwo eya debate waliwo eya the taking kati esembayo eya the trap kati Kyagulanyi n'akozesa plight y'abaana baneeno okulaga obutali mu mativu obugenda mu political environment ya Uganda wetutukidde olwaleero nga gavumenti erina ekifo kyeramuza mu UN ekya Secretary General ekyewulala otunu tosobola anti wuliriza tosobola kubanga ova mu nsi oyagala kugenda omaamira oba otaatire UN naye nga eya secondaries erinnya lyo alina abantu abamaze emyaka 6 mu kkomera naye nga tebawozesebwa tebasingizibwanga musango olalo ono tunayagala bwa UN abukozesa eki ate ngi kyenkubuuza abukozesa eki kubanga mu mbeera eno yonna kaabe kutuula ku YouTube channel takikoze kati UN ayagala kutuula ku ki era bayiza bwe yakyogeddeko ng'akulaga nti embeera Dr. Kizza Besigye mwali mbi nnyo n'abantu abasibiddwa z'ensonga ezimu kwagenda okutandikira nga bwe yazitandikirako ddi oba okitegeera kankati y'ensonga eyo yennyini nti nkugaye timing lwaki baateereddwa oba okitegeera kati n'ensonga gy'oyinza okugamba ey'okubiri nga tunatuuka ku baana bennyini okutebwa kw'abaana baneeno ani asinga okufunamu ekisooka ye gavumenti nti sente zeebadde emala mu PR mu kifaananyi okulongoosa Uganda katolede yafunyeemu naye nakwebuuza nti kino Kyagulanyi okubatuusa wanene okugamba nti abaana ababate yakikoze atya wano olina okubeera ne diaspora team ngeri organized nagamba nti mu lutabalo lunalona olw'okwenunula mu nsi olina okubeera ne diaspora team ngeri organized kubanga yeteekateeka okwerekalakasa e New York ku kitebe kya UN yefuna media gundi ezo nga CNN Al Jazeera wawati gundi ez'amaanyi ne ba displaying okwekalakasa n'obutali mativu bw'abantu wano ekitayinza kusoboka CNN wantu oyinza gireeta mu kwekalakasa kwa nuupu naye ate webeera e London oba America oba Ontario mu Canada kyanguwa oba okitegedde ekirala kyoyinza okumanya nti lwaki gwoyogeddeko y'omu yekka gubasinga olinga out Machete ndi omu kubaagera ne bakyalira omukulu oyo saagala kukigula kati ntabadde mu kkomera nendowooza abaddewa abadde mu kkomera ndi omu kubaagera ne bakyala naye nze ndowooza nti ebikolwa bye n'enneeyisaaye ejja kulabika nnyo obudde gye bugenda bweyongera mu maaso kuba n'essaanya ye yalabikirawo oba okitegeera nze ndowooza nti abantu baleme bujajinga kati oba okitegeera anti abantu bo bali bagamba akaviiri body language eraga nti nsanyufu nnyo like banne bonna banakuwavu yeye musanyufu yeye annyonnyola yeye aba ku interview ye like there is something that is questionable about him. I'm not saying tabadde mu kkomera but enneeyisa gye yeekaarinzeemu after release leaves a lot wanting. Ekisooka ye ng'omuntu yali musajja mwogezi even before okwatibwa karakita ye mwogezi oba okitegeera naye kyenkugamba kiri kimu nti enneeyisa ye gyagenda okweyisaamu after oba okitegeera egenda kulaga ki ekigendererwa kye kinene naye abantu bangi nga bagamba nti bano baabatadde balookoomye bali abalala be bagenda okukwata ekyamazima omuntu asuubira nti no balekeddewo okukwata bakyakwata abantu naye ekibakwasa kuba ne bano be baatadde omusango tegwabasinze oba okitegeera bano be baatadde teri babateekako mu kkooti ne bagamba nti obujulizi bwe buno ne gavumenti ebadde ebbanga nga terina bujulizi bwabwe saanya yabadde nnyo si saanya yani Machete ng'agamba we baatuukira okusaba asylum oba amnesty yes nti kooti yasooka negamba kooti masho tekirizibwa emisango gyabwe gyali mu kooti masho giddizibwe mu kooti ene za bulijjo zi civil courts tebalina kooti gye babatwalamu kati ne babeeranga bali mu kkomera tebalina looya tebamanyi nakule bagenda mu kooti tebamanyi just bo basibe n'agamba awo bafuna okutendewalirwa ne basaba amnesty kale ate amnesty abakugu mu bya amnesty balaga nti amnesty olina kubanga obadde kali ntalo kati kankubuulire ekintu kimu nti omusango gwali gwa byabufuzi era nga gulina kuddibwamu byabufuzi oba okitegeera
kati envayo yonna gye baavuddeyo yenvayo gye baali balina okuvaayo kubanga gwe noli kenyini sooka ogende ku abavunaana omuntu obadde naye emyaka 5 ne giwera 6 naye nga tolina bujuzi bwali olese nti bubuno bumuluma naye nga ate olina okumuta togenda musiba mayisa singa baali babasala bagambugera beera mukomera emyaka 10 wandigambye kale badde ebuleena naye ebbanga lyonna lye baabaleeta teri gavumenti yali ezze na bujulizi bubaluma kati gwobadde basuubira kukola mu so envaayo yaabwe yalina kuba bwetyo kwera engera gye baagenda okutta omuntu osoose n'omuteeka omwaka mulamba tamanyiddwa waali naye ate lw'omulese mu kkooti omaze emyaka 1 2 3 emirala 4 5 6 nga tolaga bujulizi bw'omulinako ye ng'omuntu kati ensonga yali yabyabufuzi naye nkikunnyonnyodde nti ensonga baali baagala kukwatirako ono Mandela kenyini bagenze okuzuula nga ke yagenze ebweru kuba there is no way joyinza omuliro nga tukamu baako okuteesa ate ebbanga lyonna yabadde akisitiikingangako nti abantu batwalibwe mu kkooti bawozesebwe institution zikole bwebanga balina omusango gwe bazza ate nekira kyenjagala okubula kiri kimu nti oluusi n'emisango gavumenti eno gyeggula ku bantu tegibeera sustainable tosobola kugamba abaana abo ku musango gwabwe ku kyagisiiti esooka nti baali bavunaana bwasangibwa n'essasi limu okitegeera kati essasi limu likwatibwa litya abantu abasukkaana baali kubamu kawunga buli omu n'anuunako lyali lyenkanawo nga olaba omusango gwa Kaweesa bajja bakwata abantu abasukka mu 160 okitegeera nti bano be basaani ne weebuuza nti Kaweesa baamutta basuna musune kuba tesobola gamba nti no operation yaddemu abantu abasukka 10 nga bonna basse Kaweesa kati oluusi bakira plausible deniability nti gavumenti ekola ebintu nga kyangu nnyo okukimanya nti kyekinu so olina kukola bintu nga n'omuntu wa bulijjo okukitegeera olina sooka kimunyonyola bbanga ddene okitegeera kati gavumenti ekira kituuse ekola ebintu nga bw'ogamba nti gundi teyasse gundi abantu tebalina kkaayana balina manya nti kyekituufu so abeebuuza ku Machete bwalabika Kaviiri biki karakita ye katumalirize ne kano Buganda wano nga matono ddala okumanya amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala sijja kikyusa naye sooka owulirize okuwuliriza kwe kujja okuyiriza tosobola kuddira Buganda noga nti Buganda tebategeera amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala tegamala bulungi naye obanga omuntu asobola okulimba Chairman ate ye obanga omuntu asobola okulimba sikeeko tugenda kulangirira ekiddako era mu lukiiko lw'abamawulire ate ne tugenda kulangirira kiddako tugenda kwogera byonna ebyabaawo n'okufuuka MP tugenda kubyogera ne vidiyo tugenda kuzita kubanga abamutikingira obulu n'obuteeka mu box tubamanyi tugenda kwogera ebigambo byonna bwe tuba tugenda kuva mu kibiina kino nga tulaba kye tumazeeko emirimu nakyo tugenda kukyogera katuyitire mu taata we kugonjebwa lya muzeeyi Ssempijja n'empisa zaaliko n'obuntu bulamu bwaliko oyinza okuva gy'ovudde n'ogamba nti ayagala goba bantu ku ttaka mu kampeeni egenda maaso ya corruption we yatuuse Masaka obukulembeze bw'NRM ne gavumenti y'NRM baabadde beegezaamu ddala Namere minisita nga abandigambye nti twapuleyinga kinene okufuuka kyoli bamwegezaamu naye abeegezaamu kyekyaleese embeera eyo era kiyinza kuggwa kitya Justife twayingiriddemu nga ffe ab'ekyaggwe korato damage abaganda amagezi gali wano nga ki amagezi agali e Buganda wano nga mayitirivu obungi gaga statement matono ddala awo ffe twayingiriddemu olutalo ne tuyingiramu Buganda naye yamaze n'agamba ye okumanya amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala awo kati kyenjagala okubula kiri kimu nze ndowooza nti honorable minister yeetaaga adziweyo mu orientation kubanga ensengeka ye y'ebigambo n'enzanyisa zazanyisaamu olulimi yeewuunyisiza ddala nti waliwo essaku w'otuuka n'oyambala ekifaananyi ekirala okusinziira abantu baba bakumanyidde
nze ndowooza kyamuzaalira ebizibu bingi naye gye tulina kubuusa maaso abalwanyisa enguzi ate entalo okulwanagana bokka na bokka zaavaawa mu mafia politics waliwo byotayinza kubuusa maaso nze naggambirawo wano nti ekintu kyabwe kye baatandika tekiyinza kutambula kumala myezi 2 nga kitambula nga bwe kitambula nti oyinza n'okwesanga wennyini mu gavumenti ng'abalwana ono ate mu gavumenti yennyini yeri abanene abateekamu ssente bano balwane n'oli kubanga njagala kukubuuza omukulu gwe bayita Bulegeya si ye chairman w'NRM ye amaanyi agajjawa agatunula mu minisita nga minisita ono amukozesa ye General Museveni nga ye mukama waabwe bonna ono ye amaanyi agalwana ono ye agajjawa nkuzeyo ku scenario pasi Namuganza ne Rebecca Kadaga nti ebbanga Namuganza Kadaga lyamala nga speaker buli lunaku Namuganza yamukolangako eggulire nga amwakyuzinga oba n'okuyombagana naye naye ng'ate era amaanyi Namuganza agajjawa General Museveni kati Nammeere amanye bumanya nti bano amaanyi gye bagajja naye gyajja amaanyi okitegedde wekiri Nammeere gyajja amaanyi ne bano Babulegeya abamulima empindi ku mabega gye bajja ki amaanyi gye bajja amaanyi. Is it corruption fighting back? Nti corruption naye egamba tumugenda tutwaliriza naffe tugenda batwaliriza wanga tebereza omuntu yafuna ettaka lye wali kuleero n'azimbako hoteli ya buwumbi 7 omugambo otya nti ogenda gikwatako ogimenye nga yasobola okukwatayo obukadde 3 nakungira abakuvuma buli gy'olaga. Of course hoteli tesobola kumenyekebwa tesobola kumenyekwa kati by'ebyobufuzi byolaba bizannyibwa nagamba nti olunaku olukya wanogamba nti ogenda kulwanyisa nguzi mu gavumenti y'NRM kitegeeza NRM tegenda kubaawo. In fact mu luzungu bakiyita existential threat enguzi existential threat eri NRM nti bafunye bingi ebbanga lye babadde waneeno bafunye bingi ebyekivandula ebyokuŋŋanya obukuŋŋanya n'okukanga obukanza abantu n'atwala kati oyinza gamba nti nno gw'ogenda kikola mu mwaka gumu myaka 2 myaka 3 tekisoboka ogirwanyise enguzi abantu gye basabidde Kololo zijjukira former speaker yali Jacob Oulanyah we yagamba bannaaye tusabye naye Katonda wano wennyini tulabira ddala enguzi ejjudde wane Kololo kalale n'ekirala onnakuddayo weebuuze nti lwaki simanye eddanga mukyali bato wamenyako ku kikopo awaka ne wabaawo akulaba naye nga buli kanaku kyakkozesa mpa ku nnyama sijja kuwa ngenda kulopayo wamenye ekikopo oba okitegeera oba ojjukira wesangako mu mbeera yo kukwata ransom blackmail kati noono bamanya engeri gyawangulamu akalulu teyakawangula mu gundi naye buli kyakolaga atugala leeta bu vidiyo nga tukutiikingira obululu tugenda kuleeta abateeka obululu mu box bagezaako mukwata blackmail kati gwogamba nti oze kulwanyisa nguzi gwe minisita gwe feesi y'enguzi nga naawe enzira gye wajjamu ate yali yanguzi naye wabba bubbi kitegeeza ababbi abamu olina okubattira ku liiso nawe babbi bano battire ku liiso webeera nga yembeera nga naye bakuttira ku liiso mu kubala akalulwa ne mu katiikinga okateeka mu bo ye sinariyo gye tulaba Masaka Bannamera amala n'agamba we balabye nga nze tebansobodde taata wange naye n'alugwamu era toyinza gamba ne taata we naye bazze buzi naye taata naye bamuteeka bawonako lisiti y'ebyo byatwala oba ne ssente ze yalya nagamba nti mu mafia politics ne mu sotetera ne government ezisinga bonna asobola obeerawo nga basajja bo naye wootuuka ekiseera n'omwetaaga n'ogamba leero njagala zanero oddayo buli omwana na fayiro ne bagamba nti mwaka guno ne guno yakola kino na kino awo okawoka we bakwata jukira biseera bya mama Mbabazi we bamukwata kati ne Kayihura era omulaba byonna yabikolanga nga babimanyi naye kati bajjayo gumu ku gumu Anita Amongo bajjayo ku gumu ku gumu paka wona atuuka n'ogonda kati ne Nammeere alina kumenya system wa operating nti yeeyo era just yero walinge aleme kulwana ntalo nyingi wakati webuza settlement y'Abaganda yabadde akola yaki yabadde teyamba kaddako yabadde temugattako nero za gamba nti mwenale mulwanagana nayo kati yeje ne Buganda nayo okubagane nayo ogenda kusigala wa amanye bumanya nti balwanyisa balino mulwanyisa naye amanye manya nti balwanyisa balino mulwanyisa yero walinge oba seche kifo akirekulire wa Florida tachanza kibirako banga dene ogera balishafu waneno nga abamu tebakomyewo bolaba basinga abawugana mu kamera nze kyemmanyi oba abantu kye basinga okwogera teri ali mu government
nga mukozi nga talinayo kafayiro ke akeetagisa. One of your job security mu government eno olina okubayo ne fayiro gye bayinza okubikula essaawa yonna nga weewunzizza. Kati oyinza okutuuka nga ekiseera kituuse ne bagamba oyo ng'aleekaanye nnyo mutwazikeko ku kafayiro tukubeko ko kale ku nfuufu ategeere nnako weekali. So yeyo enkola ya NRM buli omu aliko fayiro. Just lwe bagibikkula nebbala mukenyita nina kweyibaala ugenda kukya naye fayiro ye naye esoma ereetebwe mu lujjudde lw'ensi. Olina kukuuma mpisa fayiro y'okubeera ng'enfufu egigwako n'egibikka. Omukazi omu omuyimbi bwe yayimba agamba manya ebakwata omusajja oba wajja kufumba. Kati Nammera alina kumanya ebakwata NRM waba yajja kubeera minisita w'NRM. Tiwaliwo by'otayogera. N'ekirala kyasinga okunnuma kiri kimu nti enkwata kye babadde bakwatamu ba civil servant. Toyinza kujja n'okwata musomesa mu maaso g'aba student bwe n'omuweebuula n'omugamba linnya ne kabangali. Kaleka ensi bwetyo si bwetambula mwanattu. Olaba n'ente ze bagenda okusala nazo zirina amateeka gazifuga nga bazitwala. Naye kati eno erina kubeera njiyite ntya. N'enkoko yennyini ng'okyanoonya eyo bw'ogiyita. Erina kubanga ekizampo. N'enkoko yennyini osooka gijjako bulago togimaanya nga namu. Nanti bulijjo balwanyisa corruption IGG's office. Be basoose nga bagirwanyisa mukaama ng'abalala tebamanya bulabe bulimu. Nze ndowooza enkola ya Balamu ne Nammere katukulaga obulabe obulimu n'abalala bakulabireko azzeemu ofuna omulimu ogwo aleme kwetantala kubba. Ate n'obuzibu bwe buli ti gye bagenda okulwanyisa enguzi ate sente si yesinga okubbibwa. Kuba ogenda kwesanga mu disitulikiti gye bagenda nga ebitundu 8 musaala. Disitulikiti esigaze ebitundu 10 bimeka? Ebitundu 2. Kati ebitundu 2 kwe kuli okukola enguudo, kwe kuli amasomero, kwe kuli ebyobulimi, kwe kuli na buli ki. Naye ng'ate kino ekitundu 8 gye biva yo tebagenze eyo. Okay, wetu badde olunaku olwaleero the reality sport ye show yaffe nga bulijjo tuba tuusibwako agiyasinkiza musomi wa Dduha gw'alina ebyekutawaanya osobola omukubira ku namba y'essimu eyo nobeera ng'osobola okuyambibwa mu ngeri emu oba endala. Olinayo ky'ogamba abantu? Ensonga ya suuti. Ensonga ya suuti. Yes sir. Professor mumuwe suuti bannaaye. Omusajja ayagala suuti ye taayi agirina. Etaayi yo ngirina nagigula kati kubulako suuti. Kuba bakuwe suuti n'empale bakuwe suuti. Suuti ate suuti ya kooti yokka. Nandi waliwo suuti bagambye suuti n'empale oba ekkooti n'empale semanyi. We out.